Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Neziki no kusema mu Southern Sudan mwana mulamuseza kabawangali Juba abawangali Nimule abawangali buli kibuga kyonna kyolimu oba katundu kona kolimu mu South Sudan nkulamuseza akasuyenti buli bulungi nange ndi bulungi mwebale kola nange nantumbude ngabe basubiza ngenda kubeera ku ntambuza video eno sagala sategede sawulidde nte ulatanja bonna lumanya wakola woki bweva mu South Sudan ngenda Congo Brazzaville Central African Republic Congo yennyini n'enkomo waffe mu Uganda mbalamuseza ko banyabo ne basse mwenda buli mujasinzira okuliriza buli kitundu kyonna ekyeggwanga abali embaale abali Northern Uganda abali mu Western Side namwe abali mu Buganda ne Busoga mwenda mbalamusizaako mwe bali nnyo bali ddala kasubenti buli bulungi kati bwenvaawo njala sooka babuli abantu bye mugenda kutaginga ku video eno njala mutagingira abasirikale ba prison bonna babere ku video eno njala mutagingira abasirikale ba police bonna babere ku video eno njagala abasirikale ba UPDF betuyita ba indigenous oba na Uganda bandakabala babere ku video eno abazaliwa mu Uganda bagala ku video eno njagala abantu b'embaale mwenda mubere ku video eno mwajinyalira mubere ku video eno timujebali rekoda mbagala ku video eno nabe Busoga mbetaga ku video eno bwenvaawo nja kwetaaga omukulembeze wa Kyagulanyi Center mu ku video eno obeereko kubanga ekigwalo gikyaleero kikyo specifically kikyo era njagala nga nina bugisimufungize munkwatire omukulembeze ku kitogi mulete ku kigwalo gikyaleero kikye specifically kikye leero muwadde ekigwalo kikye bujjuvu saagala kwebuzaabuza ate tuddeeri ekigwalo kya president waffe nkimuwadde ajakiwulize munkwate ku kitogi mulete mpaka wano kuba mwetaagaano ku kigwalo ndyoke ngende ku information Yoseti bahabula tabasira mutano wakale jinsi yele tamzeze nsanga bisibe gwe kwetaka ko ne family wano olwaleero njala kwetaka bana Uganda bana muulira video eno bulungi nnyo bobango mayinti oli musuubuzi kwetaka ku video eno bo mayinti oli musuubuzi ng'okola business ne government y'omumpembe Yoseti tabasira mutano wakale kizingo oli ku video eno kwetaka ku video eno netaga kabazadde mwenna mbetaga ku video eno njagamba kimu kipoli ndi mwenna mbetaga ku video eno sijja kulanda gange yajogula eryato nge yajja okusaba eryato ne bali mutwalako agenda okujjukira nti aze kusaba eryato omusajja namugamba nti eryato naligabye dduli avudde anaze n'alisaba so nga atobodde muyiseeko alright ndowooza njala tandika n'ekigwalo gikyaleero ne before nga sinagenda ku kigwalo njagala buno obubaka bugende eri mwenna bannayuganda buli mu gyesinzira okuwangaalira eno message njagala egende gye muli Nazi kuno bukyanga tujja ku social media kuno okwogera ensonga zino ozirambula nga bazirina okubeera tusanze bisoomozo bingi naye tubiyiseemu olw'ensonga tetwagumya bitwe nga mmale singa si kyo twandibadde naffe twabinjika dda mu nsuwa ne tugenda n'olwokuba nti eggwanga lirina engeri gye litulamu olw'okuba nti tusoolobezaako ku bigere okufulumako ku nsi ezigenda zikula naye nga zisinziira ku nfuna y'abantu bannyinizo yensonga lwaki tukyalemedde ku mutimbagano guno okuleebuukana n'ebigambo bino okubyogera okubitegeeza bannayuganda bazuukuke gye babakidde olw'ensonga bannayuganda basinga obungi bakimanyi nti mu Uganda bapangisa olw'ensonga nti n'engeri gye babayisaamu nti balinga bapangisa ekituufu kiri nti ensi yaffe tulina oginogirirwamu mu ngeri yonna esoboka olunaku lw'olitegeera nti ensi yo nga bamaze okugoba ogenze ku interview ne bakubuuza eggwanga lyo oba ne bakubuuza tribe yo mu ng'ofiisi w'ogenze nga bajjagenda kusinziira ku tribe y'okuwa omulimu tebagenda kusinziira kubikolwa experience oba biwasoma nga bagenda kubuuza gwane ng'ekiddibwamu oba toli munyalwanda togenda kufuna mulimu oba togenda kufuna kipapula kyonna kyogera ekyo kijja essaawa yonna nammwe baana bawala babadde Kampala nga mulowooza nti mugenda kutandika kulinnya nyonyi mugenda e Bulaaya mugenda kuwuliriza olwa mu video gyendeese mugenda kakasa nti ekiri atabala kyekiri nasigadde waka mujja kutegeera lwaki babapakira okubatwala e Bulaaya nga temutegedde lwaki mugenda alright saagala Barris olw'ensonga nti data mungi nnyo ate neewudde bugendera manyi nti abantu abasinga bagenda kukola bala banyuse ndowooza njala tandika n'ekigwalo gikyaleero era ekigwalo gikyaleero kigenda kuba kya mukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde nze gwe nalonda era gwe nawagira nakati gwe nkyawagira mpaka nga Uganda ekyuse mukama wange nja kusoboka okwebaza n'okukubuuzaako gye balako gy'otussaako engalo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi bwe bale kwagala nsi yo na kwogera mazima naye ndowooza kyekiseera tubeeko ebiga bye twogera nga birambulukufu bulungi abantu babitegeere era ntumiddeko mwenna abanyumira ekigwalo mu kanyumiro kana ak'ekigwalo njagala kutandika n'ekigwalo kino nga kya mukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu yennyini. Alright, ntandise bwe nti
Mwenna bannayuganda buli mukyawangaada njagala mukkiriziganye nange oba mwawukanye nange ebirowoozo naye nga mu bikolwa n'ebigenda mu maaso mu Uganda mujja kunzika nga mukkiriziganyiza nange mu ngeri emu oba endala. Nga bwe tugamba nti atali kutambulira akusubira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo. Wengenda okusinziira ku nfuma ezebbiri ntuuseeko omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu message n'agiwulirize bulungi nnyo agikkaanya. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wa president wa Uganda omulonde era nga yakulembera ekibiina kya National Unity Platform n'ekisinde kya People Power ekitambula mu nsi yonna ewawangali bannayuganda. Buno obubaka bubwo. Nazzi kuno tutunulira nnyo ebyafaayo okusinziira ku ebyo ebyaliwo yensobola kibaga nti ebyafaayo biddiringana. Naye biddiringana bitya? Biddiringana eri oyo aba yabimanya n'abisomako bulungi n'abikuguka bulungi nnyo. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kugamba era nkugamba obubaka buno. Nga obadde ojjogoberera ebyobufuzi mu Uganda ngira n'obeera bulungi nnyo. Njagala osooke oveemu kye tuyita okunyoma information kye kisooka. Ekyokubiri njagala otandika okutunuza eriiso eryenkaliriza ku buli muntu yenna akuliraanye gw'otambula naye ne b'odiringa nabo n'abo b'olowooza nti bali mu ludda oluvuganya. Mu Uganda tulinamu ebyobufuzi bya mirundi ebiri. Gwe ebyobufuzi byokkiriza mba biyita diplomacy politics. Diplomacy politics gwokkiririzaamu waali era gw'oyagala. Naye tulina kye tuyita jango politics gw'otamanyi. Njagala kunyonyera ebintu bino biri nga mbesinga kuggwe eno message njagala egende wo. Mu Uganda tulina jango politics ne diplomacy politics. Kati gwe wakuguka mu diplomacy politics. Naye njagala nsooke nteekewo akatonyeze wakati awo akati nkasimbewo nsooke nkunyonnyola otegere bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Mu diplomacy politics gw'oyagala mukama wange mu Uganda tannatuukawo era tajja kubeerawo. Kubanga tukyafugibwa omudumu gw'emmundu n'abasajja bajja okuwamba eggwanga indirect nga temumanyi. Bagenda ne basiiga akazigo ku byobufuzi ne mulowooza nti bwe kiri si bwe kiri vice versa kirala nnyo. Njagala sooka kubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NOP. Nze nfuna information okuva mu direct sources eziriraanye ekintu kino kyonna ekinaatera okuyiika. Njagala kubuuza ng'omusajja omuganda nga munda Uganda tuludde emyaka. Mu diplomacy politics gw'oyagala ennyo nange gwe nnwanirira. Emirundi emeka gy'otuula ku mmeeza yo wadde oli wekka oba n'emikwano gy'okulana ebyobufuzi naddala aba National Unity Platform n'oteesa nti Museveni alina okufa. How many times do you discuss about Museveni's death? Emirundi emeka gy'otuula n'ogata Museveni ono atufuze bubi eggwanga alyonoonye naye tumupangira afe. Emirundi emeka tejiriiwo kubanga gw'ozanya diplomacy what? Politics. But let me tell you the fact is, on daily basis, in the State House in Entebbe and in NAKACWA State House, Museveni abeera ne meeting ezisukka mu 10 ekitone ennyo mu 10 buli lunaku. Naye ku agenda gw'obeerako nga bapulaningira kutta. Buli meeting etuula mubeeramu erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu tukoze tutyo mujjawo. Naye gwe bw'otuula emabegere bw'otuula ekamooja n'emikwano gyo temulina emutaisiza nti Museveni tugenda mutta kubanga muli mu diplomacy politics ng'ate bwe bali bajjira mu jango politics. Those are two different things. Kati mukama njala kugamba fenna tulwana kufuna diplomacy politics nange gwe njagala kubanga sikkiriziganya mu kuyiwa musaayi gw'abantu. Naye tugamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Ate bano abasajja be bakyasinza obutiitiizirwa kuba nti bakozesa omudumu gw'emmundu y'ensonga lwaki olaba bakozesa nnyo ssente okusirisa ababa boogerako. Tebaagala kwogera ku nsobi zaabwe, tebaagala boogerako. Naye ng'ekituufu kiri nti sebo buli lunaku olukya mu State House Entebbe ne Nakasero baba bateesa kuggwa engeri gye bagenda okuggyawo. Naye gwe bw'otuula magere oteesa Uganda twagala iwe musaayi twagala ku byabufuzi byakuyita. Sebo njala kugamba olwaliro diplomacy politics mu Uganda tetunnamufuna tulina kusooka mulwanirira bulwanirizi nga nedda bwe gisimufungize. Kino kijja ku ki? Weekyewedde yonna nze mbadde siri musanyufu kubanga mmanyi n'okusinga gwe by'omanyi ebibeera mu State House e Nakasero n'Entebbe ku kiki bakupulaningira. Gwe totuulangako onogata Museveni ono tumuggyewo tutya nga tuggyeko diplomacy politics. Naye gye
buli lunaku akuteeseza engeri gy'ofaamu gwe kyotafaako naye ng'ate agenda kujja wate ng'akozesa abantu abakuliraanye naawe weyita opposition. Mu jango politics wenzize kati jango politics temubeeramu diplomacy ekisooka mubeeramu emmundu mubeeramu okutta mubeeramu okusiba mubeeramu okufiirako mubeeramu n'okuwamba. Constitution tugikozesanga bata ku mugaati oba mu jango politics constitution bagikozesanga bata ku mugaati. Wali atawomerwa bata nga nze sikolagana bata ng'oli agala mugaati plain. Waliwo omugaati ayagala ogunywirako amata ng'omulala ayagala ogunywirako kyayi mukalu. Kati gwe test ye eriruddamu mu jango politics. Ku bintu byonna by'okkiririzamu ne byeyagala mu jango politics toliimu naye abantu b'odiringa nabo bali mu jango politics era gwe bava ne mu nsiko. Baatusiba akatambala nga nange mwendi ne bajjajjaffe nti bano abasajja baali bazze kulwala bannayuganda si bwe kiri baali bazze kuwamba nsi na kutiisatiisa na kutwala nsi. Wetwogerera essaawa zino omusajja gwe weesibyeko n'akakundi ke abasajja bonna ba DP block tekuli muntu alina mulimu gwajja kugaa nti nina ntunda wali obuleega oba ntunda ngatto z'abakyali taliiwa. Omulimu gwabwe kusamba buloka za byabufuzi bazikaze bazitunde baziguze mu 7 okubeezaawo ekintu ki ekyokuvuga Uganda emyaka 10. Abasajja bodiringa nabo batula mu State House ne bateesa engeri bagenda okujjawo. Mukama wange nze sigenda kukulagira kyakkola just nkwabuyi kyakulabirako. Bagamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo mu Luganda lutuufu olunattawambwa lusooka muziba nnyindo kiriko record. Magujja oba embwa kyekisolo ekyasinza okuwuliriza n'okwawula ensu za buli kintu kyonna mu nsi yonna era nesooka gira nti kino kikyamu kino kituufu kiri kiti. Naye mukama wange nkugamba omulundi ogusembayo mu bulamu bwange Robert Kyagulanyi Ssentamu va kuba oludda oluyita oluvuganya. Vuga nupu tugende vuga people power tugende. Bwoweesulire gwa naggamba basajja batula mu meeting ekiro n'emisana nga bakuteeseza kutta. Sabadde musanyufu nnyo bw'ovudira oga nti batekiza Besigye no guno muzannyo baagala kujjawo kati olw'okuba nti chances z'okutta zigenda zikendera kati baagala kutandika kuzimba kintu kwe bakikolera mu media kuleeta Besigye kujjawo gwe nope oba kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira twali tugenda mu kalulu nga tulina nti bwe batubba akalulu kano tugenda kukozesa amaanyi g'abantu ne tukiteekawo. Bwe twajja ku State Square oba wajja ku State Square abantu baali bagenda kujja naye bajja late ng'obudde bugenze ne bakulyawo. Omusajja kennyini n'atula n'ayiya ekintu n'akiteekawo ekya government ne kifa. Najja n'ayiya red card n'agiya n'efa. Kati yayize ekintu ekira kibatandise okutambuza nayo kiganya okutambula. Kyokka in process yateekawo ekintu kye bayitaani yateekawo ekintu kye lyakuriyetinze n'agamba nti pulaani B. Pulaani B eyo yagiteekawo nga kyali intention kumanya nti Kyagulanyi azaako ki naye ng'ani akyese Besigye. Abaana ba NUP bonna bali mu 10 battiddwa ku kintu eki. What is plan B for Robert Kyagulanyi Ssentamu? Njala kubuuza, have you ever stand anywhere in Uganda and you talked about plan B? No. But all NUP supporters and people who are supporters are in prison because of the word which Kizza Besigye created himself. But that word was a direct infection to you and NUP. Baba kwatabuza plan B, what is plan B for Kyagulanyi? Ekyo kitegedde. Lwadde terebuusa omusajja ono baddamu akakodyo ke kamu ng'owedde baadde batudde mu meeting nga balina engeri gye baagala okukusaanyawo this week ekyo nakyo nekigamba. Yensonga lwaki ono yazidde akola diversion bwe simanyi agenda kwekalakaasa simanyi ebintu birinye. Slogan kigi yakozeseza slogan kunga. Bamanyi era babadde babuuza abaana bakwata what is kunga and what is the meaning of kunga. Information ki eri inside kunga. Babuuza abaana kunga kyeki era kitegeeza ki. Ono mutamanya ngamba bwe yavuddeyo yazene ne moto yaffe ya kunga. What does it mean? Kubanga asindika sigino kati kyetuzaako okuba bakiyita kunga. Ekigambo kunga kitambudde ensi yonna, kitambudde Uganda on ground, but every security organization or agent babuuza what is the meaning of kunga and what is next. Kati yakires bagenda tandika okukwata abaana b'abantu babuuza kunga kyeki bakuba emigo abatte naye nga kiboogera tebakola kiti bakimanye kubanga ono yakitaddewo mu public. Njala kuwa ekyokulabirako abantu bamanyi ekyokukola. Jo owadde kamooca ng'oyaniriza abakyala bonna mu butale bwa Kampala age bayita amaanyi g'abantu ge bayita okutambula ng'oyimiridde wekka. Nkusaba muganda wange ebyobufuzi mu Uganda ddamu obisoma okuva gye bivudde. Never trust any war general who was with Museveni from 1970s up to now. They are the same people
Just they camouflage that on opposition, but they are not. These are the architecture of all the sufferings of all Ugandans which are facing right now. Bino byolimu bya diplomacy politics birungi nnyo tubyagala naye sooka osome kye tuyita jango politics bana abasajja tebaawukananga kuwadde n'olunaku n'olumu they are the same. Just bakuvuga speed mu kubanga gw'olina kali akantu k'Abaganda obutaswala ekyo kye kisiza Abaganda obamalawo. Nkiddamu ekisiza Abaganda obamalawo kwekakkiranya. Ate bananda baba tebannange. Ate bali bannange. Bagenda kubatta kubanga ekyo kibalemeddemu. The reason as to why batula meeting bagamba Abaganda they can't lead this nation because bekiriranya nnyo balina sympathy. You hear that? Balina sympathy. It is very easy to attract your Muganda to play any assassination law against his fellow Muganda than any other tribe in Uganda. Why? Ask yourself. Njala kubuuza mu basajja abalwana olutalo lwa Museveni muleeta balonda KADIMA bonna Museveni yabata what about Robert Kyagulanyi Ssentamu ataagula adde amazzi wadde ekijiiko mu lutalo lwa Museveni. I'm not happy and you should be very careful with these people. Besigye is not your friend kubanga akuba kintu kino. Batukubiddewo ekisatu nga Gashumba akuba from every buli front yonna nga akukuba and ne tulwana paka tumusirisiza. Who was the main sponsor? It was the State House organized by Kizza Besigye nga sponsor. Goloza Gashumba badde ajja bifaananyi bino byonna badde abijjawo abijja mu archives za New Vision abijja mu archives za State House abijja mu State House. Nenga ate bikadde kubanga ali muyimbi ngoli celebrity. Bino byonna badde abikola nga abijja mu state. Nenga Kizza Besigye is among the people badde supplying all the information ate nga nayo nfusi ntuufu. Ndozo kitegedde. Kati munnange abasajja abali olutalo lwa Kinanamuka okuva mu myaka gy'ensanvu bakyaliwo abamu. Bano bakimanyi bulungi nnyo nti Omuganda is a threat to their dynasty. Bw'onoddawo ne okkiriranya bagenda kulya ate nga that is their main target. Tikasitoobawo kiba kiwedde. If Kabaka of Buganda helped Museveni financially, politically, n'amuyamba n'amala n'amukyusiza mu obutwa Lutankome Kayiira n'abalala bangi nnyo besobola kumenya. What about Robert Kyagulanyi Ssentamu who sympathize with NRM technicians of architectures, the likes of Mugisha Amooti, the likes of Besigye and others? Bano Abaganda bawulira mu opposition bonna, they are just jobless people. They are looking for what to eat kubanga they can't survive without politics. Nenga tebamanyi kye baagala. That's why they are ever against you indirectly but without knowing that gwe target yaabwe. Mukama wange nze ndowooza ensonga zange nzikugambye bulungi nnyo zitegedde era njagala message ene kutuukako bulungi ekigulalo gye baddeyo. Amazima gakaawa nenga kubuulidde ogawulira bulungi nnyo nayagala agakubuulire bw'onoba gatutte bubi it's up to you. Embuulire tefa yonna. Embuulire tefa yonna. Bano abasajja tobamanyi. You don't know who are them. These are different creatures. These are different creatures. So Mr. President, wake up before it's too late. And please, nakusaboteko section abantu bakutera information direct. Simayo kyatuuka naye. Ogwange nkukoze. Njagala kubaza n'abaana bali ku social media mwenda bakola omulimu gw'okwogera kuno. Mwe bali nnyo mubalire ddala. Sisobola kuva waggulu kugala kiggula luyi nga sibebaziza. Kubanga mukola omulimu gw'amaanyi. Ekisooka. Mutwala obudde ne muteekamu ssente zammwe ne mugula data. Mutwala obudde ne mukola research. Mutwala obudde ne mwogera ensonga zonna ezikwata ku bannayuganda. Ne mwogera ne mudefending omukulembeze waffe from A to Z. So nga ate ye tukimenta sobola kuddamu bantu bano ffe tubaddamu. So mbebaza nnyo mwenna sigenda kumenya manya mwemanyi nenga obali nnyo mulimu gwe mukola. Alright, nze ndowooza ekyange ekyekigulalo gikyalero nkimaliriza. Mbabuulidde information nga bweyina okubeera era ngifundikiddeyo ekigulalo gi kati nzize ku information yandeese kalas kyo nkiggadde ngenze ku kirala. Alright. Eno message njagala egende bannayuganda mwenna
abali mu Uganda ndoza nga sinagera ku message eno njala nsooka entegeeza abazadde mwenna bali mu Uganda buli omu gy'otwala omwana wo omugema oba gye mutwala abaana mu bogema nabagamba mwegenderezo nyunyu nenga mulowooza nsaaga njala sooka bba wafute John mule bulungi nnyo ebituuse ku baana bammwe e Uganda bebagema musooke mulabe biki batuuseeko mwana mulaba empiso yaleese ebizibu ebyo eziba bakuba ku kisambi omwana avunda lwabintu bebagema nga temumanyi ki bagemesa abaana bammwe omwana avunda lwabintu bebagemesa nga temumanyi ki bagemesa abaana bammwe ekyo kyembagamba mufuna footage mungi nesagala mukolaga kubanga omwatiisa naye mukitegere bulungi ebintu ebimu si birungi eri obulamu bw'abaana bammwe nammwe kennyini mwegendereze nnyo ebintu bakozesa ku baana bammwe nammwe kennyini bebakozesa mu Uganda teki ebintu byonna si birungi nga mulowooza ebintu byonna bikyamu ensinga bwetambula si bweri ntandise bwe nti buno obubaka njagala bugende bannayuganda mwenna abadiringa ne gavumenti eyabba akalulu nga ffe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze waffe kubanga bwe tukkiririzaamu mu diplomacy politics naye si mmundu njala tegeza mwenda bannayuganda abasupplying gavumenti y'Omutabbizi tebasula tumulado kale kyezinsi yali muzezede sanga bisibe mulekeraawo okumuwa oba kumuproviding with the services omuli okusupplying ebintu ebikozesebwa mu office ne mu bintu ebirala byonna mu gavumenti enenfu nti tewali agenda basasula kubanga nesereze mwaso okuteeka ebintu bya muteri agenda basasula ensonga nti yo seti babiro tabasula mutano wa kale kyezinsi yali muzezede sanga bisibe tayina sereze agenda basasula okujjako okuba nti mugenda kugwekerezanga nesereza mwezi mwewala mu banka temusobola zizaayo batwale ebintu bya mu bulungi nnyo ndoza mutandisa okulaba biki bigenda maaso mu ggwanga nga basajja banene mu gavumenti batunda properties zaabwe kakodyo kali ludda wa akakodyo kali nti nabategeezako gye buvudde katono nti banka za Uganda ezisinga obungi ziri mu bwavu naye mulowooza nti nsaaga wetwogeredde essaawa zino akakodyo kali bwe kati mulaba ebintu ebitundibwa ku nnyondo nti banka zizibitunda amazima gali nti abasajja babba ensimbi empya n'enkadde mu gavumenti ne bazizimbamu za apartment nze ne guziguloofu okwetoloola Kampala ina wakiso mukono naye bwe bategedde nti gavumenti yaabwe eri mu lusuubo egenda essa yonna ne basalawo kuba nti bagenda okutukuza ensimbi zino okweggyako ekintu kiyita ekikwa enkyensimbi ze babba nga bajja babuuza mwafuna muti ebintu bino kye bakoze kiri bwe kiti kwe kuba nti bagenda mu banka ez'enjawulo ne bajjayo ensimbi eziri equivalent okusinga ku ezo eziri mu bizimbe byabwe ne bazewula mu banka bamala okwawula ensimbi zino ne bazirya ne bazikolamu ebintu oba ozitwala mu nsi endala ne bakola mu bizinensi endala kati banka yo egenda okubanja omuntu nga takyasobola kuzza nsimbi zino banka netwala ebintu bino kwe kubitunda ku nnyondo abantu bano banene mu gavumenti omuli Bitaatule ne famire ya Museveni bonna abasinga obungi buli kizimbe kimulala kibatunda mu Kampala Ntebe Wakiso zino zaali nsimbi za muwa musolo abasajja ne bagenda biwola ensimbi mu banka eziringa obukolwa bwe bamala ne balemererwa so baba kivuddemu nga banka zigenda osigala mu bizibu bino so nga ate n'abagula tebaliiwo ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo nvuddewo ngenze ku kirala. Alright, ekirala njala kuddamu bategeeza nti ekitavu ky'eggwanga kituyita Bank of Uganda tekirinadde ensimbi wadde omuno gw'ennusu gwe kiyina mu tterekero eryo okumala ebbanga ddene era bino bino ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna bya bulimba nga ne budget gye bagenda okusoma tewali wadde ensimbi zigenda giddukanya olw'okuba nti omukalukalu tajja buseera abasajja bano bagezaako nnyo okukwata amawulire n'okulowooza nti bigenda mu maaso byonna tetubitegeera naye Bank of Uganda terinadde omune gw'ensimbi gwegenda kusasula wadde okulowooza nti bagenda basasula
nga wetwogerera amagye both UPDF n'abasirikale abadde bakola Somalia bali mwaka mulamba nga tebasasulwa nsimbi so nga ate ejje ekimpatirite mu constitution erya SFC lisasuliwa ensimbi buli mwezi ezitamanyiddwa ina olw'ensonga ddiri kyabakuumyeko kati mwenna ng'oli mukozi wa government wenna ng'oli musirikale naye ng'oli wa UPDF Indigenous Uganda kimanye nti togenda kufuna musawo olw'ensonga nti ensimbi teziriyo kino kigenda kweyolera ku nsimbi ze basuubiza abasomesa simanya abasayansi simanya abasawo zino ensimbi temugenda zifuna mazima gali nti ensimbi teziriyo kubanga n'abakozi ba gavumenti abasinga obungi tebalina nsimbi tugenze maaso njala tegeeza bana Uganda mwenna abaddukanya bizinesi mu Uganda naddala mu Buganda mwegendereze nnyo ensimbi ze nabagamba enfo Muganda wa Museveni gwe tuyita Salim Sarakwanda nako omusajja Omusomaali yakuba ensimbi obuwumbi 4 billions sente zino zaakubwa namunkekeera era ensimbi zino babadde bazikumidde ebbanga bazigibazigaba mpaka lwe nabakuba ne banenzi basuuza nabagamba ensimbi zino ziri mu noti ya mitwalo 5 opene mitwalo 2 naye kati wetwogerera essaawa zino ensimbi zino munnange batandise ozisaasanya nga baziteeka mu bitundu eby'enjawulo gye bagenda ozisinzira okutandika ozizigaba era nga etteretebwa erisinga obungi liriwa Salimu Sale eggaluga mu makaage endala ziri kisozi ku faamu ya Yoseti Babiro Tawasira mutano wa Kalekezi n'endala ziri lwakitula era mu maka aga Yoseti Tawasira mutano wa Kalekezi nsi yateeta muzezedde ensanga bisibe gye zisinzira okuva ne zivaayo ne batandika ozigaba mu Kampala n'ebitundu ebirala okuba nga bazisaasaanya okuba nti bagenda kuba baziteeka mu saturation kino kyolekedde kitya mwalabye abasajja bano nga batandise okuga nti bagenda kuba ensimbi ekyo mwakitegedde bulungi nnyo kati abatamanyi bayita economy batamanyi bayita financial law munsi yonna tulina ekitongole ekitibwa International Monetary Fund ekitongole kino nga kyekitambula n'okunoonya n'okubalirira n'okumanya omuwendo gw'ensimbi buli nsimbi erina okukozesa n'okufulumya ekitongole kino kyekiwa amateeka ku nsimbi ki ezifuluma ku nsimbi ki eziwolebwa era ensimbi zino zikozeseddwa zitya mu nsi yonna okukowala okunabuka kw'ensimbi n'okumala gatambuza nsimbi mu ngeri etalina makulu Museveni olwokuba nti balina ekyuma eno ennamunkekere ekikuba ssente naye nga badde tebalina buyinza busobola kukuba nsimbi zino kati kino bakiggyeyo naye nga tebategeezeza ku parliament olw'ensonga nti balina ebyuma already ennamunkekere ebikuba ssente zino nga kibaagala kukiteeka mu mawulire kibeere public ensimbi zitandika okufuluma kati mwenna abagenda okufuna ku nsimbi zino n'ekifaamu kino kyebataddewo ogenda okukuba ssente zino mukimanye nti Uganda weeyolekedde wewali okulya n'okukomba essowaani mujja tegeera nti abawulirako history mu Botezi regime n'Amezi regime kati yessawa mutuuza akabina wansi mulabe firimu etali nsasulire nga mwerwanako others mutakikola mujja kuba muwedde ngenze maaso era njagala bategeeza mwenna bannayuganda nga mulina abaana abaali bakola ennamunkekeera mu bikampuni by'omusajja ono Salimu Sale birimu Abachina mutandika obbakeberako abaana bammwe kuba ntegeezeddwako nti okuva nafuluma information ekwata ku bifactory bino abaana bangi babuziddwawo era battiddwa tebamanyiiko mayitire olw'ensonga nti twayandika abantu bano olw'ensonga ku bintu byebali bakola nga tebitegerekeka so njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu Uganda mutandika okunoonya abaana bammwe abasinga obungi bandibanga battibwa olw'ensonga nti information ya linkinga nga Museveni talowooza nti egenda ku linkinga kati wano wali okulya n'okkomba essowaani we mbadde mbagamba ndowooza mutuule bulungi mukkalire mutegere bulungi nnyo naye ndowooza nga sinagenda eyo njagala nsooke ntegeeza abantu bano wammanga mu ggwanga muwulire bulungi nnyo ku nsimbi zino enfu obuwumbi 4 bugenda kutambulira mbaani era baani abagenda oddugwamu ntandise bwe nti Yoseri ne banne baatudde ne bategeeza nti ensimbi zino tunazitaasanya nga tuzimu tuzigabira bannabyabufuzi endala tuzigabira amakereziya naye abantu bagenda osinga okufiira mu kintu kino memuli abantu bano wammanga bw'obanga oddukanya mobile money mu Uganda yonna weegendereze nnyo ensimbi oli bwakuwa ensimbi naddala emitwalo 2 oba emitwalo 5 sooka weetegereze kye tuyita serial number serial number buli nsimbi buli kapapula konna ak'ensimbi kalina ennamba egiriko ng'ennamba eno gye tuyita serial number ennamba eno yeekakasa obutuufu bw'ensimbi zino kati omuntu singa akuwa emitwalo 2 sooka okebere serial number eyo okebere akapapula akasooka n'akookubiri singa otunula papula buno ng'ensimbi zino zifaanaganya ennamba y'emu ezo feke mba newankubadde ziyinza okuba ziri ku original paper naye nga ssente zonna ze baakola zino buwumbi 4 buliko ennamba y'emu olw'ensonga brain za monke ssente mu system ensi yonna tezimanyi mujjukire wadde ensimbi za Uganda tasobola zifuna kateka ensi yonna zigula naye bw'oba ogenze ku kye tuyita flex bill n'ozitwalayo ssente zino baziyisa mu kuuma akuuma ne kazikiriza nti ntuufu oba nfu kati gwe kwata ssente ezo zitwale mu bumu bwa forex bureau bajja kukakasa nti ssente nfu olw'ensonga tezimanyikiddwa serial number zino teziri recognized by the World Bank and the IMF so mwenna aba mobile money baba targetinze oba wa ssente zino muzitwale nga temumanyi naye nga tebagenda kuba kuwadde ssente nfu nga zirina ennamba y'emu okuva ku kasente akasooka n'akakuwa kasembayo
tugenze abo supermarket obutono mwena aba supermarket obutono kwetoola eggwanga mwegendereze nnyo abatamanyanga abagenda obbaleetera ensimbi enfu tugenze ku bavuzi ba boda namwe mwegendereze nnyo bakasitoma babwe bwakuwa ssente sooka otunulye ensimbi zaakuwa ennamba eno olupapula kubaziwadde ensente zo zifaanagana zijja tugenze ku bavuzi ba taxi oba baconductors namwe mwegendereze nnyo ensimbi ze babawa tugenze ku babus conductors namwe babus conductors ne badriver wepo ne office eziddukanya basi zino mwegendereze nnyo ensimbi ze babagenda obbaleetera ababutale obunene n'obutono mwenda namwe mwegendereze nnyo ensimbi zino zigenda tambula nnyo ku bintu gye mukolereyo tugenze mu biriiro bagyetuta restaurants namwe mwegendereze nnyo restaurant sede bagenda zibaleetera nenga nfu tugenze mu arcade abannayuganda gye basinga okukolera emirimu gyabwe namwe mwegendereze nnyo bakasitoma baleetera ensimbi naddala ng'agula ekintu bajja baleetera ensente enfu nga ziriko ennamba y'emu ezo babakuwadde byo ebyanswa tugenze kubatunda amata ku kwetoola eggwanga lyonna namwe mwegendereze nnyo abantu abaleetera ensimbi ezo naddala nga ziri mu noti ya $2,200 ne $5,000 bw'oba otunda ettaka sooka weetegereze ensimbi ze bakuwa zonna zitunuulire oba zibuli bukadde 1 bukadde 2 oba bukadde bumeka sooka osome ennamba zonna bwe ziba zikwatagana bwe bagambe sikola ndagaano okujja nga mumpadde ssente endala tugenze ku balimi mwenna abatunda emmere yammwe gye mumaze okulima namwe mwegendereze nnyo ensimbi zino zijja okuba nti zigenda batuukako alright ndowooza kati kangere ku information esooka mwenna bannayuganda mbadde nzija mbagamba nti ensi eri mu katabanguko mu yenfuna byonoonese nga mulowooza nsaaga munnange ze information ngibawa ne neetambulira ne ŋŋenda munnange kansuubire nti ku lunaku olw'essande banga nti yoseti bakola otabasala mutano wakalejeza seera tamazezedde agenda kujja okwogerako eri eggwanga ne sibayi bandi bagenda kutegeeza wano wenjagala mbategereze ekintu kino kyengenda okwogera ayinza okyogera oba ayinza obutakyogera n'akireka ne kijja buze after mawulire nga bwe kirina okubeera okusinziira ku nsonda zange nekusifu omwami ono ekimuleeta ku ssande okwogera agenda kwogera ku ekonomi gy'atalinaako buyinza kubanga yamuddukako kiki ekigenda okukolebwa muwulire gavumenti ng'eneegwa obanga basomera bagenda kufuna ebizibu batandise bwe bati mujjukira omusajja omugenzi eyali Governor Bank of Uganda tumusiime Muteebire mukama muwumuze emirembe n'ebyamusobako mukama abimusonyiwe omukulu ono nga tannafa yasinkana yoseti bahabula otabasala mutano wakalekeza ensi era timezezedde ensaga bisibe maaso ku maaso n'amutegeeza nga tamutiridde era mugamba nze musajja nasoma ebitabo era ndi musajja anoonyereza n'okutereeza ekonome n'amugamba yoseti bahabula otabasala mutano wakalekeza ensi ekuvudde mu ngalo ekonomi ogisse ensimbi ozitadde mu famire yo n'ekirala ekitongole kyenkulire kya Bank of Uganda ensimbi si kyaziraba ngenda okubuuza abantu abalina okuleeta ensimbi okuva ku border points zonna ku revenue collection point nga bangamba nti ensimbi zaataaliddwa abasajja ba SFC ne bazitwala gye simanyi kumbe Muteebire yali ategedde nti ensimbi zino zisibira ku Okero House wulire embaga omusajja ono bw'ategeeza Museveni nti ebintu by'okola bikyamu nnyo bigenda kuleeta eggwanga ogwa mu ntata Museveni yagamba tumusime Muteebire nze mateeka era nze nannyini nsi eno tolina ky'oŋŋamba kuba nze nkuwa omulimu ate nze nkugoba genda otule mu ofiisi yo mubobeera gwe kibakuleetera kyosayini nga tobuuza ani akireese oba kikola kitya gwe tuula butuuzi omusala gwo gujja kujja tumusime Muteebire n'amugamba nti ekintu ky'okola kikyamu nnyo era sikkiriziganya nakyo tumusime Muteebire abadde bakola naye mubadde mumanyi nti ebiseera ebisinga badde ajja mu ofiisi n'ateekamu kooti ye empapula zasanzewo nga tazitegeera tasayininga n'agenda olw'ensonga yali amaze okufuna obukakafu bulaga nti eggwanga liri mu ntata ekonomi Museveni yajjaddiza ne Bank of Uganda kyafuuka kisusunku kyamusota nga omusota gwadduka mudda tegukyaliwo nga wetwogerera ensimbi za Uganda zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo gye musasula okuva ku border points zonna Revenue Authority weeteeka ebigere byayo n'engatto ensimbi zino zisoloozebwa Uganda Revenue Authority SSFC n'abasajja bava mu State House ne bajja n'ebimotoka ne bapakira ensimbi zino ne bazivuga mpaka ku Okero House njala bagamba officially olwaleero Okero House ye Bank of Uganda ye National Treasury ensimbi zaffe zonna gye zikuŋŋaanira baani abavunaanyizibwa ku Okero House Yosseriti bahabula otabasira mutano wakalekeza ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe ne famire ye ey'abantu b'engendo okumenya buli omu alina ekisumuluzo ekimukkiriza okuyingira mu kittavu ekiri ku Okero House okugyayo ensimbi nga taliko muntu yenna amukubye ku mukono era wombuuliza omulimu guba gukulemye oba onoonya miggo sinakindi okukutta asookera ddala Yosseriti bahabula otabasira mutano wakalekeza ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe alina ekisumuluzo ku Okero House mu kittavu ekyo kuliko Janet Kembabazi alina ekisumuluzo ku kittavu ekyo kuliko Dana Museveni alina ekisumuluzo kuliko Patience Lwabogo Museveni alina ekisumuluzo Odrek Lwabogo mukoddomi wa Museveni alina ekisumuluzo Natasha muwala wa Museveni alinako ekisumuluzo Muhoozi Kanyirupama alinako ekisumuluzo Weppono omukyala gwe bayita Allen Kagina alinako ekisumuluzo
be bantu mwenda bwe ddu abatutte ensimbi za Uganda zonna zimalawo y'ensonga lwaki mulaba project zidduka mangu buli wamu olaga nti project zitambula teziriko muntu azikuba ku mukono olw'ensonga abantu tebagala baboozaako wadde ekimu n'ekintu kirino kimu buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda olw'ensonga nti bano abasajja ensimbi zonna baazitwala tewali muntu yenna oba kibinja ky'abantu kibuuza olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo buli muntu ajja muwendo gw'ensimbi gw'ayagala n'agenda akola ekyo kyayagala okusinga okwagala y'ensonga lwaki nti abantu bano bakola ensobi ne bajja otumusime mutebiri ng'amaze bategeeza nti kimukola kikyamu olwo baamuwa akatwake n'atandika okufa mpolampola era bwamulaba nga aggwerera mpaka olunaku lwe yasirika bulungi nnyo ne basalawo n'okumusirikira biki ebyali bimuluma mpaka olwaleero so nno mukitegere bulungi nnyo nti abantu bano be bamu abali mu kukola ebintu bino awo nno ng'amaze okuvaawo nabagamba nti parliamenti erina ebizibu bingi nnyo nga mulowooza nsaaga njala okwebaza nnyo abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala batula akakiiko akakosase akaliko omukulu Nkunyingi Muwada ne Joel Sonyonyi mwe bali kukola mulimu ogwo naye mmanyi obulamu bwe buli mbatiga ne lwakyali kukola mulabese abantu bano ensi bategeere mwande mulio nga baga nti Betty Kamya yafunye obulwadde omuluma mu mutima ekyo si kituufu Betty Kamya gyali mukazi mulamu nnyo gyali bulungi nnyo era muyinza n'ogenda mu ddwaliro ne musangayo naye ng'ali ku malirax n'amawulire agasoma kiki kyamuganya okujja ndowooza mujjukira bulungi nnyo ensimbi Betty Kamya ne parliament ze yayisa ne bagamba nti parliament eragidde abantu b'ettaka Lusanja nannyini ttaka Lusanja bamusasule ettaka ly'omunda erya kyaki balisasule ab'enaggulu n'ab'enakawa ensimbi balisasule zonna ekituufu kiri nti kati kambabuuse mu Uganda yonna teri muntu abba ssente zaamuwa omusolo mu gavumenti oba mu offisi yonna nga Museveni si yamulagidde buli muntu abba ssente z'omuwa omusolo oba parliament neziisa Museveni yabamulagidde bano bakulanga babulooka era bafunako commission okweyambisa erinnya lyabwe nsubira kosase temugenda kufuna Betty Kamya bonamu obufunyi agenda kuba maze ofuna order nga temugenda mubuuza ebibuuzo kubanga tagenda baddamu sente na misango Kamya ziyafuna n'oyo mukyalo wa passes namuganza abali mulandizi n'abantu bangi nnyo y'ensonga lwaki abantu mulandizi batandise okufa mujjukira omusajja gano bagambe yafanga dde waabwe ebunyolo gobawo buto n'atuuka waka n'afa gobawo buto n'afa eyo ye paati emu ku bantu abalina okubuulira ensi nti sente zino twaziteeka wano zino zadda luddawa ekituufu kiri nti Betty Kamya muyinza obutamufuna olw'ensonga Museveni kennyini yalagira Betty Kamya n'alagira parliament n'eyisa sente ezo era neewunya lwaki parliament ebuuza Betty Kamya sente gye yazitwala ng'ate mu kimanyi parliament sente yaziyisa sente zino ze zimu ku sente ezisasula SFC ze zimu sente ezisasula bambega mu nsi yonna abatambuza obutwa ze zimu sente ezigula amataka ga Buganda okugamalawo ze zimu sente ezitwalibwa okugulamu ebizimbe mu Bulaaya tewali kirala temubuuza nga bifuka banaaba sente zizimba mafulati n'amagolofu okwetoola ekibuga Kampala Mukono Wakiso zibaluddawa zezo sente Kalango akozesa sente ki bano bahamba akozesa sente ki zezo sente zemubuuzesa zino Betty Kamya kiiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi ekirekerera omubazi nekikina omussi Museveni yennanyini sente zino zonna kambazeyo katono nga tukyali mu lutalo lwa COVID n'ebirala bingi nnyo nabagamba musenero mubbi ne muwakala magalo mbelako mukaza muwagaza kyo mukazi omukulu ku myaka gyayina ginige efuduza mengo musenero yayogeza maanyi nagaba ina ne vaccine bagenda gula ne message byakomerera kaluza luddawa byakomerekeza Museveni avuddeyo nti ye yenyumiriza nnyumba abantu abasoma science nga muwalawe musenero kubanga nayo soma history wenga yaliko kuba nembya bufuzi gye buvudde katono namugamba namwesiganya kubenge yali backup kubakinga musenero sereze babba mu COVID up to now teri asobola kukwata musenero ne wankubadde empyo omuya mwenganze ka video kano bankalina wano ko kaka wadde empyo no ya mwenganze no that one is not acceptable and we shall not allow that even if the parliament exonerates you we shall keep following you it's sad how did you used to advise the president instead he's the one who was advising you and you are here masquerading as a doctor are you a doctor you are a doctor I doubt whether you are one. You are not a doctor who doesn't know that before you do anything you should consult any DA. What kind of a doctor are you? We are not going to tolerate you. We shall Museveni should stop working with masqueraders here. And you are here masquerading as a doctor. Who? What kind of a doctor are you? No. You are exonerated, but you shall follow. We want let you to go with them. We want let you to go with them. Kati esente zavaayo zavanga mu finance nezigenda mu science technology and innovation kyekitongole kyalina minisita kyalina accounting office basayininga memorandum
yoyo musenero musenero yali Museveni yavanaga nti ayagala nnyo musenero kubanga amanyi science era namuwa obuyinza okujja ensimbi empya nenkati ne bazibba zonna essere za covid ne ziyitaawo kati kosase ne ba MP mwenna mukimanye buli sente gye muyisa muba tegimuyisiza mugiyisiza mu ministry sente za Museveni direct yensonga lwaki ava n'agamba nti otemukwatako onamwa backup sente ziri mu landi ze babba beti kamya kiiso kya mbuzi tagenda kujja kubanga ye IG kati omuntu anoonyereza ku bali benguza ino bakwata atego muyita yina yajje mubuze sente zamuba nga akyali mu landi mulaba it is possible it is impossible tekisoboka tajja kujja bwana abaze tagenda baddamu bwana abaze tagenda baddamu tannalwalako mulamu bwe tu mulamu bulungi nnyo atemya ne bana baleta video nga ali ku kitanda mu ddwaliro nakasira ajja kubaali ku mawulire asoma oba okwefuna ti mulwadde nenga waali okusinzira ku sources zange Betty Olive na misango kamya tannalwalako mukyala mulamu nnyo yatidde kujja kwogera bigo bitakwatagana tanafuna instructions kuva wa Yoseti baabwe otabasira mutano wa KADIMA nkiddamu yatidde kujja kwogera bigambo nga tanafuna instructions na answers za kujja mu kosase bwana abazi ebigo byagenda bagamba biri well documented and written down nga Museveni abimuwadde byokwogera ndoza mutegedde sagala kulwawaawo ngende ku nsonga endala alright wetwogerera eggwanga ligenda mu ntata ebyenfuna etamanyikiddwa ani anaagibeeramu olw'ensonga nti bamafiya batandise ensonga y'okuba nti bagenda kwekubira ssente kiki ekigenda okuddirira wulira era tegeera bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino ngagala bategeeza muwulire information eno bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo ndoza kansooke wano eggwanga Uganda lyolekedde entata ebyenfuna nasobodde osindika drone yange negendako mu meeting ezatudde ezaba board of governors ne ba directors ab'ebitavu byonna mu Uganda ze Twitter bank bwe batudde ne ba board of directors aba Bank of Uganda ne batula mu nteeseganya ne bakkiriziganya nti tulina ekyokukola okuba nti tutaasa eggwanga mu ngeri esoboka kiki bagenda okukola Yoseri tibahabulwa tutabaisira mutabano wa Kalejeze ku Sande agenda kujja okwogera ensonga nayinzo gikoonako oba okugireka ne bagiyisa mu underground yeruwa uliriza abasajja bano baga nti basoma ebyenfuna era basoma economics newa brain is a monkey cow mentality is at large wetwogerera essaawa zino abasajja n'abakazi abagamba nti basoma abatadde eggwanga mu ntata nga ne bannansi tebamanyi wowe badda wetwogerera waliwo olukwesese olw'okudda mu kye tuyita currency reforms zino nga zigenda kutwalira mu naalumanya ne saalumanya nga bano baagala kukyusa ensimbi za Uganda okuzikola kye baagala oba nga budget bagisomye oba nga tebannagisoma kiki ekigenda okuddako bo bakkiriziganyiza nti ebyenfuna bya Uganda biri mu katyabaga era bitotogana entungo eyiika bagenda kukola batya okulaba nti bakola ekintu kino bakkiriziganyiza lunye ndowooza Museveni yabawa ebiragiro bino basobole okuba nti badda mu kukwata mu nsimbi za Uganda ozifuula ekyo kye baagala okufuula naye ng'ate tukimanyi nti ensimbi zino zigenda kwonooneka era ziyiike baze n'ekirowoozo ekigamba nti bwe tuba tugenda kutempalinga ne ssente zino twagala kukontrola kye tuta inflation oba n'emiwendo gy'ebintu egipadde naye nga tebamanyi nti bagenda kukwata ku peesefu epeesefu liriwa gye bujjako katono bayinza okirangirira mawulire oba butakirangirira mawulire naye nkimanyi Museveni kyayinza okwogera ku Sande okusinziira ku lipooti bano gye bamuwadde abakulira ebitavu bya gavumenti ebyakulira ku bitavu ebya private sector ne abakulira Central Reserve ya government ya Bank of Uganda bakkiriziganyiza bati mu meeting era bakkiriziganyiza nti baagala kendeeza ku namba oba ku nooti za Uganda eziri mu circulation bazikolemu kye tuyita coins ngera bagambye mu nsala yabwe gye basazeewo ne baga tugenda tegeeza omukulembeze gwanga nti alina okukola ekintu kinakiseko omukono mu kino kyekiriwa bagenda kuddira ensimbi okendeeza sente z'empapula baseewo sente ez'ebinusu ngera ensimbi ezigenda okuzanyirwako oba okutandika okukolebwako mwandisuubira okulaba ku coin ey'olukumi ng'olupapula lw'olukumi balugjeewo mwandisuubiranga akapapula k'enkumi 2 bakagjeewo bataddewo coin ey'enkumi 2 mwandire bakapapula k'enkumi 5 nga kavuddewo bataddewo akapapula coin ey'enkumi 5 nga sente zigenda otandikirwako mu Uganda ziyinza okuba nga omutwalo gumu gwe gugenda otandikirwako ng'olupapula olwa sente mu Uganda olirigiti nga zino zonna olukumi 12 bazizizaamu coin kitegeeza ki
mu bano bagambye kino kyekijja okusobola okwasaganya ku byenfuna okubanga tebiteteganya kati maama kansoke nkubuulire mwabatudde mu meeting eno kyemuliko temukimanyi gano muzanya n'amasannyalaze abafuga si balina okufuga abali omanya ebyenfuna mwabatta kati abaliwo brain za monke windows zayika mulina cow mentality whatever you are tampering with it is very dangerous ensi zirina ensimbi nga batandikira ku kitundu kya nusu oba hwafu ne baddako ensimbi emu 2 3 4 5 6 mpaka ku 10 bayingira ku zino 10 kati mwe abagamba nti mwasoma mulina masters mulina PhD mu economics how dare you nga n'ensimbi za Uganda zitandikirwako coin emu nusu emu mu saturation tekyalimu coin eyekubiri teri yalimu coin etandikirwako za bita note kyalina value kati ate mukwate sente za Uganda ezitandikirwako zine ziriwo muzizze mu coin mutegera lunaku ki naye nga ate njera kujukiza bana Uganda bufunga Shoprite navaawo Shoprite yonga iyo yali ya Janet ne family ya Museveni sente zone zali zava mu saturation eza coin muzimanyi bulungi za silver zinenso ne bamukaaga sente zino zali zikyakola mu Shoprite ngera bwogenda yogula ebintu bakuddiza sente ziba zifisseeko ku bintu byowoguze nga bazikuddiza mu form ey'ensimbi ezo osobola okubanga ozizaya wokka kubanga bo baba kyazikozesa katwebuuza bwe ziba ziri ezasooka otezikyalina mugaso nga ne coin ebigatano tekyalina mugaso ey'olukumi n'ekumi ebiri n'ekumi etaano mugenda kuzza yaki brain za monke kati oŋŋamba otya nti wano tewagenda kuva buzibu ekisooka kino kigenda creating more problems in economy kubanga teri muntu agenda kutuula wansi atunula ekintu kino nga kigenda bwe kiti ne batakyusa miwendo gy'abintu kugijja wegiri kugiteekate ku ddaala ddala kijja kwetagisa ng'ebintu bino baliment kiratandikira ku 15 kigenda mu mutwalo olwo tugenze kituta skyrocketing kigenze kyambuse tekikyadda ne bano bawoza basoma economics balina zi PhD balina zi masters nga bali bakaludda amaaso ng'ente esalaleerwe bali mu basoma ensi zonna zirina ensimbi kuzitandikira ezaffe zaalagaluddawa mbu tulina economy tulina beeconomist basoma bwe tuba nga tetulina nsimbi etandikirwako nti ensimbi emu bawafu y'ensimbi twatera embundu twazimba ziguloofa twavuga zimpenkoni brain za monke cow mentality bonna bali awo mu basoma n'omutunuulira mbu is going to address the nation on Sunday nja kujja lwaki nja gifuula open roof abantu bakuma amasimu boogera ebintu bino so mukitegere mwenna bannayuganda kino nno kigenda kuviirako obuzibu olw'ensonga ti bano bakkiriziganyizza Museveni akikole naye nkimanyi bayinza okikyusa oba obutakyogerako ne kijja there after ng'amaze okiyisaawo kirina okubeera so tumawunja amawulire nga balese bagambye nti empapula za Uganda ez'ensimbi 12,015 zivuddewo bagenda zizza mu coin form kino kigenda kuddusa emiwendo gy'ebintu nga nenda bwe gisimufungize ebinaddako munaabituwulira mu vidiyo eneebezeeko ndowoozaawo sigenda kulwawo kanzire ku information endala eyandeese ya okay endala yino nange tulina obuzibu okusomesa abasajja bano kubanga bayiika windows balina okunywa ku mazzi gwe munnayuganda yenna gy'oli ng'oli musajja mukulu oli mukyala mukulu wasoma oba tewasoma naye nga ebyobufuzi otandise obitegeera njagala weetegereze nnyo ensonga eno buli wabaawo information elinkinga wabeerawo ekikyusibwa mu mawulire gafuuka busy nze bulijjo nkibawo tusomesa bakiyita diversion mwalabye information etandise okufuluma ne baleeta kiza Besigye kati baleese full figure simanyi ne boyfriend we yamuzaalamu omwana capturing kujja diversion abantu bajja ku mulamwa gw'ekintu baleesewo n'ekyokujja omusajja yeesimbye omulwa wa Nupa mujje mu kalulu byonna baleeta kuleetinga diversion na fear naye tetujja kirwako nnyo nja kibabula gye tujjako eyo katugenze mu maaso abasajja bano bavudde ne bagamba nti bagenda kuteekawo national identifications empya naye nga zino bagenda zizikola nga basinziira ku ndagabutonde y'omuntu yenna munnayuganda gy'aba asinzidde okuba nti alina okuba nti alina national identification era nga national identification eno bagyagalako okuba nti omuntu alina DNA eninjera kubuuza ng'otudde wano muntu mukulu otegeera ekigambo Yoseri kuoli kuno ne Janet kuoli kuno n'abasajja mwenna bafula be elite. Do you understand the word code? Do you understand the meaning of DNA?
Do you understand the meaning of DNA? Do you understand the meaning of DNA? Katika soke basomese mu katono wano. Kye tuyita DNA yendaga butonde bw'omuntu obutafali bw'omuntu obuli mubiri obusobola okunoonyezebwako okunoonya omuntu gubafaanaganya n'omuntu oyo katogambe nti oba onoonya kutegeera nti ono mwana wange oba si wange oba ono muganda wange oba si muganda wange kye tuyita DNA. Kati mu Uganda abasajja bavudde baga nti endagamuntu za Uganda okuzifuna kijja kwetagisa DNA nga bagiswalize mu national identification yo. Kinjala soko bategeeza kisokera ddala baleme basirwaze that is impossible tekisoboka. Reason being tubadde ne ordinary passport zaffe ziri ne ziva ne batekawo za East Africa. Eza East Africa baga nti ziri electronically oba ziri improved nti ziri recognized internationally naye njala bagamba mu nsi zikulaakulanye bakozesa ekintu kye bayita microchip oba simu akantu akalinga simu kadi akali mu data w'omuntu yenna ensi weyimiridde bakozesa akantu ako ne fingerprint mu nsi zikulaakulanye kasita bafuna ebintu bino bibiri babategeera gwani gye wazaalibwa gwa data yaani. Kati mu passport ya Uganda siroza ati akantu ako mwekali ne passport z'ensi ezisinga obungi bakozesa eyo microchip oba bakozesa eyo simu kadi omuli data wo. DNA bw'obanga toyina fridge esobola kukuuma mirambo 100 nga miramu emulago oba mu referral hospitals ogenda kutandika otya DNA omuteeka mu kimu identification card. That is impossible and no sense tekijja kusoboka. It is impossible. Mumuwandika amawulire okusasamaza bannayuganda naye bannayuganda bwe mukola ekintu bategeera nti bano abasajja tebasomerako ddala. It is impossible. Mu America bakozesa fingerprint kasita bagiteekako fingerprint bakumanya gwani. So kati mwe DNA mugenda giteeka mutya kubanga DNA mukimanyi DNA okuginonya either bakujjako amalusu oba fluids oba okujjako akanyama oba okujjako omusaayi. Kati ebintu bino byenjogeddeko bye banoonyeza mu DNA oba okujjako olwalo bakaviiri mugenda biteeka mugenda bicompiling ebitye mubiteeke mu national identification card. Nedda munayo njala twogere wano kubanga information nkyayimiridde ku njala bawo bano bagenda kukozesa DNA kuba international okuba wa identification card ngenda babuuza bagenda bikubono science yetaagamu ekintu ekiri physical nga kirabika bagenda kujjako oluviri bateekamu identification bagenda kujjako lwala kanyama kujjako malusu kujjako musaayi baleko baguteeke mu national identification card kubanga DNA tine ekizibu bw'obanga n'endagamuntu ya Uganda tosobola giteeka mu Google neefuna omuntu gw'oyogerako kati ate sorry bane musonyi mukatono bw'obanga n'endagamuntu ya Uganda tosobola kwesa gundi nini namba yayo neweefuna gwani ne passport ya Uganda n'ogiteeka mu system tosobola kwefuna gwani kati DNA mugenda muteeka mugenda kikola kutya okuteeka DNA mu national identification card. Musoke mumbulire mukatono awo. I need some kind of explanation about that. Mulekera okubuzabuza bandayo n'okuteeka amawulire amafuku ku tekisoboka. It is impossible tekisoboka kubanga ekisoka ba MP mwenanja bababuza mwenna mwali mutudde nga mutuduzize engalabi zammwe temwebuuza nga lwaki buli munnayuganda obutuuze bukoma emyaka 10 temukyebuuzangako era ffe twavayo ku social media tuleeka tugaba nani national identification zikoma emyaka 10 obutuuze baffe babuweddeko tewali yakiddamu. Bano mu kifo ky'okutakolinga issue egamba nti tugenda kukola permanent national identification z'abannayuganda nga teziriiko kkomo bazina kya DNA ekubanga process is to bring more randees from outside country to be enrolled in the system gye baagala okukola. That is their system gye baagala okukola. It's not about kubanga bane batakolinga echa expiry date nti munnayuganda obeera permanent residency oba citizen obutuuze bwo tebuggwako. Obutuuze bw'omuntu obulina okukyuka oba ebintu by'ebintu oyinza okukyuka ye mwana omuto azaaliddwa bamukolako profile bw'aweza emyaka 18 ng'akyusa kubanga aba akuze n'ekifaananyi kiba kikyuse oba omuntu afudde bamujja mu system. Kati kambuuze internal affairs n'ekitongole ekikwandika endagamuntu bwe tubanga mu Uganda on daily basis Uganda terina data y'abantu bafa national ID muzikola muti mbuuza mu Uganda nga on daily basis tetulina data alaga nti bannayuganda bati bafudde bannayuganda bati bazaaliddwa nga data tali kuba taliyo. Bino bintu mbikola mutya omuntu mu Uganda afudde endagamuntu yekyakola mu system tebagijjamu omuntu mu Uganda afudde simu kadi ye registering ekyakola tewali akirondoola mu bank emirambo gikyawithdraw nga gikya postinga sente gikyawithdraw nga sente
zidepositinga sente zijja sente ku mobile money emirambo mu Uganda notuka ku account y'omuntu baga nti serezo bazijjeeko kati emirambo gigera mu banka ne giwithdrawinga sente gidepositinga sente. That is Uganda for you. Simu card mu Uganda zonna ziri registered, full registered. Bakyafira ku simu card za Uganda bakufera ne sire bazijjako kati ate kiri mu MTN ne Airtel babba ensimbi z'abantu. The moment company ekubira na gamu ne twagala ku settinga sime ABCD ng'omanyi oyidde. Kati wuliriza waliwo akapya ke baleese mbu banka zibakubira okubabuuza ebibuuzo bino wammanga wuliriza bulungi nnyo. Mulyoke mutegere temulina ggwanga muwulirize bulungi nnyo. Njala bwe mwawulirize bulungi nnyo. Yezo kuba sijirina wano njagizanya anytime. Njagizanya anytime. Alright, njagizanya anytime ojjajiwulira. Ya njagizanya anytime ojjajiwulira. Mujje mutegere nti banka zikubira abantu babuuza ebibuuzo bimu. Awo nno nvuddewo sigenda kulwawo kangere ku kirala. Ekya DNA nkimaze ndowooza kangere ku information. Endala information era esoma bwete. Ekyakunga nakyo nakibagambye nakyo kyetaaga okutunulamu mu kijje ku bantu bano ng'obudde bukya kuba bagenda kikozesa okutandika okunoonya abaana baffe. Kati tugenze ku information endala. Mwenna abasoga kode eyo baba kansubire nti gye muli bulungi. Eno information ekwata ku strictly. Munange ntategezeddwa nti bannaffe ab'omu Busoga batandise okubeera bakambwe nnyo eri ba agenti ba Museveni abagula ebikajjo mu region y'e Busoga. Nga bana abasajja badde bajoga abasajja Basoga ne bagulako ebikajjo naye nga babawa nsimbi ntono okusinziira bo gye bamanyi enseera ezigulibwa ku factory. Kati abasajja n'abakazi Abasoga basanze obutaguliza Museveni n'abantu be ba agenti be obaguza ebikajjo. Era kino kyanyiza Yosef Basolo mutano wakale kizinsiira mzezede nsanga bisibe n'agamba nti Abasoga balekera omumanyira kubanga yonna nnyini Uganda era agenda balagira ko bwerere. Kati mwenna abasajja n'abakazi mu Busoga abadde batunze ebikajjo nga mbiguza ba agenti ba Museveni mwewulizeko bino amawulire gammwe. Museveni yalagidde ekitongole kye kya Iso ne Semwai mbagirawo nga nina bugisimu fungize okutandika okwokya amasamba g'ebikajjo by'abasajja n'abakazi Abasoga nga nina bugisimu fungize mufiirizibwe lumu kubanga ye takuba miss buli kimu akyagala kibanga kike. So n'Abasoga mwenna mujjukire bulungi nnyo mutandika okukuma amasamba gammwe. Iso ne Semwai balagidde okubanga bakuma amasamba g'ebikajjo guno bagakumeko omuliro babasuule mbyenfuna kubanga mwamulaze temukyamwetaaga. Tugenze maaso. Mwenna abantu abakunganira mu bitundu ky'embale badde basuubula n'okutunda ebintu e Kenya omuli ebijanjaalo omuli kasooli wepo n'ebintu ebirala nakano kamwe Yoseri yakitegeddeko bulungi nti mufuna ensimbi okuva mu ggwanga lya Kenya so nga ate ba agenti be badde tebakyatunda bintu bino okusinziira ye nga bwakimanyi nga badde takyafuna ba agenti be tebakyalina mirimu. Kati Museveni yasazeewo n'ategeeza nti buli mugisi yenna abadde atunda ebintu bino ng'abiyingiza e Kenya waakukirozaako era waakutegeera nti Museveni musajja muzibu nnyo tayagala kumanya. Kino yakitegedde nti mutunda ebintu e Kenya ne mufuna nsimbi empya n'enkadde ne mufiiriza Abanyarwanda abadde badiringa mu bizinensi eno ey'okutunda kasooli ebijanjaalo n'ebinyeebwa mu ggwanga lya Kenya. Naddala kati eno mmesi njagala egende mwenna abasuubuzi abatambula ekira bakolagana n'abantu b'e Kenya nti Semwai ne Iso zideployingiddwa ku booda zonna ze muyisaako ebintu bino okuba nti mwenna abasuubuzi abadde bakola bizinensi eno bagenda bawamba muttibwe Sinakindi ne Mariamu yonna ebuzibwewo nga nabigisimufungize. So mwenna bantu b'omu Busoga abantu b'omu Busoga abantu b'omu Bugisu naddala mu Bugisu region abadde batunda ebintu byammwe Kenya naddala ebijanjaalo kasooli n'ebinyeebwa mwegendereze nnyo nga mutambula ekiro okutwala ebintu bino mu Kenya. Amagye ga SFC ne Iso ne Semwai gagenda kuba gabatega mu kkubo okubanga gababuzisawo ebintu babibuzeewo n'okubatta kubanga Museveni Abanyarwanda be tebakyafuna nsimbi. Kati nno wano video eyandeese wetandikidde mu bulungi nnyo. Kwata olupapula n'ekkalaamu video eyandeese entuufu yiino wano etandise bweti. Wulira bulungi nnyo video yandeese yino. Mbagambye ku Sunday bwe naabeera mu Bulange Mmengo nekyengenda obbagamba kigenda kubeera kipya naye mujja kigumira. Bulijjo tubagamba era ne tubategeeza nti eggwanga abalifuga si Bannayuganda nga mulowooza tusaaga. Ne tubagamba abasajja bano okubawula ku Banyankole tekibadde kyangu nnyo era tusanze okusomoozebwa kw'amaanyi. Naye njagala mutegere basajja mu ne basajja bakazi mmwe Bannayuganda nga saawudde mu ggwanga lyonna. Kansubire nti mutandise okifiiringako ono kyetegere ekituufu kye kiri. Nga sinagenda awo njala tegeeza Bannayuganda mwenna badde basuubira okugenda okkuba ekyeyo. Bannayuganda mwenna muwulirize bulungi nnyo. Yoseti Baharo tabusira mutano wakali kinsiya leta muzezede nsanga bisibe ng'akolagana mu mafiya be abadde baddukanya okutwala omulimu gw'abaana e Bulaaya okukola na Middle East. Yabagambye naawe biragiro mutegeze kampuni zonna tebaddamu kufulumya muntu ayitibwa Munyankole na Munyarwanda kugenda kukuba kyeyo
naddala mu Middle East eri ba security guards n'abawala bakola mayumba. Eno enteekateeka Museveni abadde akimanyi nti kino kiyamba nnyo abantu be ogenda okukola ensimbi weppo n'okubega naye kimufuukidde ekizibu olw'ensonga ne buli agenda tadda atuuka eyo n'akyuka obuwongo n'amufuukira ekizibu ekyambikwa. Museveni yasazeewo n'agamba nti kati buli muntu yenna kampuni gwegenda okuwandiika basooka mubuuza gwani ovaawa osibukawa. Singa banaakizuula nti oli munyankole oli gino oba oli munyalwana togenda kufuluma Uganda. Kubanga Museveni yakitegedde nti alina fulumye bannayuganda bali pressing bannayuganda n'abanyarwanda abalina okujja mu Uganda by all means. Era nga otuwogerera amwagala kuprovinga ekintu kino nkitegeddeko era nze nkibagamba buli muntu agenda ku passport office enaku zino bakubuuza oli muki kasita obanga oli muganda bw'oba oli munyarwanda nga bakwawula oba oli munyankole nga bakwawula kati na kino kitandise okulabikirako mu makampuni agatwala abaana bakubuuza oli muki kasita obaga nti ndi munnayuganda munyankole babanya nti oli munyarwanda the same thing nga bakwawulamu n'okusaba emirimu n'okufuna ekintu kyonna mu Uganda kati watandise okujjawo question gye bayita what is your tribe. Kasita obaga nti ndi munyarwanda ndi munyankole ogenda kufuna omulimu kasita obaga ndi musoga ndi munjolo ndi muganda gotogenda kufuna mulimu kezibere services za government zitandise okubeera mu questions and they need answers. The moment you mention that you are munyankole or you are munyarwanda you get services. If you are not among those two groups, you don't get service. But remember, there are so many people who come afraid that they are Nyankole, but they are not the real Nyankole. Those are Radis. This is just a point of clarification. Remember, not every person in Uganda who call himself Nyankole, that is the original Nyankole. No. The biggest number of them, they are Randis of origin who come afraid as Nyankole. The real Nyankole are suffering like we, the indigenous Ugandans. Let nobody lie to you. Questions are there in the offices and they need answers. People who are receiving services right now, they are Rwandese, not Ugandans. Whenever you mention that I'm Soga, Muganda, Munyoro, Mutoro, you can't get services, including passport and other government services. This is visible, and I will play these audios in the next videos. And any person who has first or has got or who had met such problem, please contact me on my known number. Please express your gratitude about what happened to you when you went to any government office to receive services, and please tell us what they told you, because there are questions which part of Uganda or which area of Uganda where you come from and what is your tribe. The moment you mentioned that I'm Musoga, Muganda, Munyoro, Mutoro, you didn't get services. Apart from you mentioned that you are Munyarwanda. If you're not Munyarwanda, you will not get services. You're going to get services. Other tribes, no services. Echo kitandise. Kati musoka mulide ka tweet kano konna mwakalebe ko nga katambula. Kiki ekikali mu tweet kano kengenda okusinzira mu information entufu ya dede solwaliro mwakalebe bulungi nnyo. Akomukulu eke yawandiise. Yasomibwa ati. Yagambye ono emukulembeze w'eggwanga lya Rwanda. Yagambye no Ugandan has a right to question President Museveni how and when to resign other than God. Paul Kagame final revealed. Yagambye teri munna Uganda alina lukusa lubuuza Yoseri tibahabula otabasira mutano wa Karekezi ddirwa ava mu bukulembeze okujjako nga Katonda yamugyewo. Kagame Paulo omukulembeze wa Uganda wa Rwanda ye yayogedde ekyo. Nkiwulira bulungi nkibagende mu Luzulu n'ekibadde mu Luganda na information gyengenda obbanga amaze ka tweet kano. Yagamba no Ugandan has a right to question Museveni how or when to resign other than God. Paulo Kagame final review. Yagambye teri munna Uganda yenna alina lukusa kubuuza Yoseti Baholo otabasira mutano wa Karekezi ddirwa ava mu buyinza okujja ku Katonda. Nagenda mu maaso n'agamba I'm always silent on my neighbors' matters, but it is becoming too much. Yagambye ebbanga lyonna mbadde nsirise ku nsonga ezikwatagana n'ensi ezineetoolodde oba n'ensonga z'ensi ezintoolodde naye kifuuse kyalungi era kimpitiriddeko. I'm sure Uganda has an airport. If you feel offended, park and go. Yagambye ye kennyini akimanyi bulungi nnyo ebitundu 10 ku buli 10 nti Uganda erina ekisawe ky'ennyonyi. Bw'oba owuliranga yayogedde tebikunyiizizza zingako obwo nga nabo gisimufungize omuviire. The same words I tell my people here in Rwanda byebigawo byebimu byagamba abantu abali mu Rwanda.
I have enough army to give him backup in case of any attack. Indisciplined individuals. N'agamba nti alina amaje agamala agasobola okufuuka amina amaje agasobola okweyambisibwa singa wabaawo akatabanguko konna n'okussa empisa mu bantu bassekinnoomu mu ggwanga eriri wepo n'eryayo sente balyagambye afuga. I built a strong relationship with Yoweri Kaguta Museveni far from back 1972. Mujjuke history ngamba wa. N'agamba nazimba omukwano ogw'ekimmemmette wakati wange ne Yoseti bahabura tabasana mutino wakati chezera tamzezede esanga bisibe okuba mu 1972. When we met in the army training sessions, it is now. N'agamba nti twasinkana mu kutendekebwa okw'amagye n'olwaliro tukyali naye. He used to narrate to me how he loved Uganda and what I'm sure of you are enjoying his achievement. Agambye bw'ati nti bwe basinkana era ne boogera ebintu bingi n'amubuulira bye yali alina mu mutima gwe n'amutegeeza engeri gy'ali ayagala mpa eggwanga Uganda era ndowooza bala Uganda mulaba bulungi nnyo ebibala ebiri mu kwagala eggwanga lye na biki byalikoledde olwaleero. N'agamba ku lwa Katonda n'ensi ye noze moto ya Uganda naye ekyamugambisizza nti ayina amagye agasobola okubakinga up kye nabagambye nti any time from now oba from this month to July waliwo kudita kubanga ono mvubuka ayagala kuwamba. Kati nga sinagenda mu kudita njagala mbasomera information ne mugitegere bulungi nnyo tulyoka tugende mu maaso. Omukulu ono yagenza okwogera ekigambo ekyo nga namaze ofuna information ye nga ntudde walimu kati bulungi n'entuula nga mpoobedde nga bw'onoga nti omaze okuwaata amatooke go omaze ogasiba n'ogasiba n'oluyina n'oteekako n'obuwuwo n'ogassa ku kyoto n'okumamu omuliro ne gassa bulungi akaleka n'oganyiga n'ogabobeza n'ogazzaako nange nefuna information engeri lyayinga ku kino kyennyini ekyali kigenda mu maaso mu ggwanga. Nga we twogerera olwaliro luno waliwo ebitandise okuyitingana nti amagye kubanga mwalabyeko nga Muhoozi ataddeyo nti amagye g'Kongo gagenda kuvaayo ate nga n'esiga Somalia gali mu nteekateeka evaayo. Ne baana balenzi bana basinga obungi abagenda e Kongo bannayuganda olwigino bafudde abagenda okudda bagenda kubeera ba M23 bweppo n'amagye agagenda okuddira mu ngoye za bulijjo nga gayingira eggwanga lya Uganda eno egenda okubeera backup. Abaana bafe battibwa abaana bafe abagenda babatta bonna gana agagenda okudda ye backup egenda kudda etya. Wetwogera wena bagambire mutaginga ba prison mutaginga ba police na bamagye. Yoseti babro tabasika mutano wakale chezensiale tamzezede nsanga bisibe ne mukwano gwe Paul Kagame balina enteekateeka gye bakkiriziganyizaako bulungi bagisaako mukono. Ngera agenda kuwebwa amagye 1200 wakati wa 1205 ku 13 nga amagye gano oba abantu bagenda kubeera nga batrainingiddwa mu fields ez'enjawulo era bagenda kugira mu ngoye za leya okuyingira eggwanga Uganda. Era bagenda kuyingira bulungi batandika okubanga bateekebwa mu magye aga UPDF bateekebwa mu police wepone mu prison nga bagenda kukola emirimu gino okuba nti bayamba Yoseri ne mutabani we okuba nti baddiza government. Njagala ulize bulungi nnyo nga wetwogerera essaawa zino nabagambako luli nti bagenda kuwummuza amagye ga UPDF ba generals n'abantu abalala ne bwe badde bafulumira okulaba bafulumizaako agaabo abasajja balina amannya amanene abalala tebabafulumizaako ekivunulwa nti ki bangi bagenda kugibwawo. Kati kino ekyamagye 1300 bayogeddeko 1300 mu mpapula naye amagye mangi nnyo. Kino kigenda kukolebwa kati bagenda kuddira buli barracks ne buli detach yonna egenda kuba ekulibwa musajja munyarwanda nga ne orders zonna teri musirikale munna Uganda azala Uganda agenda kuba ina kiragiro kyawa ngono munyarwanda yalina okuwa ekiragiro atali munnayo atagenda kuwa kiragiro. Kino bagenda kikola magye gana agajjiddwa bagenda teekamu agaabwe. Mu police njagala mubeere bazima babwenkanya mu police bagenda kuwummuza ba police by all means mu kirinde kigenda kujja bagenda bawummuza forcefully naye ng'era mukimanyi nti kati okutandika n'omwezi ogwokusatu mwali mutandise okulaba nga ba DPC bonna basinga obungi basajja banyarwanda ba DPC bonna basajja banyarwanda ba RPC bonna basajja banyarwanda era kati bano kuzina 13 zibagenda okuleeta mwe mugenda okuba basajja bagenda okuteeka buli department nga yawa order. Kino bagenda kikola okupreventing anti singa wabeerawo akatabanko konna mu ggwanga bakuwamba nga bano basobola okucontrollinga buli section yonna eya communication eya amale eya riot eya buli kimu nga wa order mu Nyarwanda teri muntu yenna asobola kuwa order. Hope everyone is copying this information.
police bagenda bawumuza ne batakirange bawulire mugenda kulya abantu bawadde satula ndi bakuwumuza by force ne yate Museveni yagambye teri muntu n'omu mu UPDF agenda kusasulibwa wadde teriyo tebagenda bawa sente teri wa police agenda kusasulibwa sente ze nga afuluma oba kufuluma n'ekiki ne sente ze wadde zakasimu temugenda zifuna kuba teziriyo aba prison bagenda bakola kyekimu nammwe bagenda kubawumuza nga nina bugisimu fungize bateekemu abasajja abanyolanda abali mu ngweza prison naye nga si bana Uganda ekyo nakyo mukitegere kijja ame police prison very soon ekyamaje kyawedde bagenda kuwumuza kijja mu police bwekiva mu police kijja mu prison very soon kigenda tandika naye munate mukirabe mawulire kijja kujja abapolisi benyi bajja kuyigana aba prison nti bannange yatwalula esiridde kiki kyekigenda mu maaso batuwumuza naye teri wadde omusala wadde akasiimu ekyo kijja kigenda kujja mugenda kiwuliriza bulungi nnyo ate nze mbibagamba bumudembuza nti nsaaga ne bana bituukawo so nno mugenda kira bulungi nnyo kati amagye gano 13,000 gegenda okukola nga backup ono gye yayogedde mu tweet eno mwagire bulungi nnyo ye backup eto endagaano yakoleddwa bulungi nnyo so buli bakola tweet zino muzeegendereze nnyo bantu baba manyi kyewoogera ne kyebategeeza Alright. Awo nga nvuddewo endagaano eno yakoleddwa endagaano eno yatuukiddwako wakati Museveni ne Kagame era nga yasayiningiddwa okuba nti bagenda kukola ekintu kino basobole okukuuma properties zaabwe n'okukuuma dynasty yaabwe so nno mukitegere bulungi nti ekyo kyatuukiddwako bulungi nnyo njagala genda ku information era nga n'obudde bukyali so polisi mbategeezezaako kati mu polisi omuntu agenda okukola omulimu guno bamuyita Abel Kandiho mujjukire Museveni yateka Abel Kandiho n'ekigendererwa nga ayagala kufuula Abel Kandiho yagenda okubanga ya deploying abanyalwanda bano buli kitongole kyonna ekya polisi waba bagadde Abel Kandiho yali mu prison already byabashayija yali ne banne bagenda okukola omulimu guno okumanya ne okugoba n'okuteekawo omuntu ena gwe baagala bana Uganda bali mu prison abali mu polisi mbategeeza kye kigenda okuddako mulina okulwanira eggwanga lyammwe n'okulwanira ebyenfuna yammwe kuba mutakikole mugenda kusigala nga muri bya bavu mponga byoya nga temuli wadde kintu kyonna kimusobola kufuna mu ggwanga lyammwe kati wano wenjagala okuwa muwalo nade sagala more information eno and I'm very sorry because I wasn't supposed to give this girl this information but sina kyakola kubanga she disappointed me naye nga nkimanyi embeera gyalimu sinungi naye kanjifulumye kanjikuwe mwanyinaza shiba kalungi kansubire nti oli bulungi naye toli bulungi nategezeddwako nti balamu simanyi kuli ku video ikuno balamu kati munange mukama bwe yakwata shiba kalungi muhozi kanyirugaba gwe kenyini wali olina program ezitwala alonchi ya mukama mu birthday gitwala mu eastern side of Uganda naye simanyi kyatuuka lumwave entebe nga mumaze okukwata shiba mutusizako buguli musamaanyi lonchi ze mu eastern zaakomawa kubanga now you are the one babysitting shiba njala tegeeza public ya Uganda bana Uganda balina okunywa ku mazzi shiba malesa ala kuwa information kubanga wafunye akatengo naye wetogere the source ebyambi bisekerwa ofanga tukutte mukazi nga tolipinze mukazi nga atoli w'amaanyi kati omukulu ono era owenkwanambya afa migugu kati mukulu siguwa kutte muhozi ne kati gwa babysitting shiba mati bambi gira bambi toyogera bingi sirika bambi tuyambe ekintu genda kiwa bambi to ekintu toyogera kanso kebo information nga utogerede sawa zino munange omukyalo ono okumala omukwata muhozi kanyirugabe yamukwata ensimbi nyingi ziteekeddwa mu kintu kino ku mawulire ku bloggers okudivertinga bakivamula nti diversions nyingi ezirimu ezono omukyala asinga okuwemula mu nsi yonna ne mu Uganda wepo ne diversion ezamula ku social media zino kujjawo mawulire mayina bagamba basajja basinga okukola diversion bakwerabiza ekintu bo ne baleetawo ekyabwe ensonga nyingi zetubaddeko naye nga ate kati batandise zitujjako nga batulaza ekintu ekirala nekino ekyomuhozi ekyokwepinga shiba nakyo bakitaddemu sente empya nenkadde bakidivertinga abantu bakijjeko omulamwa naye shiba njala kukulabula era kutegeeza bulungi nnyo nti munange wadde oyinza okuba bakutiisizza oba bakuwadde ekyojja mu miro okusirika
kuba ntegezeddwako nti munaku bbiri babega omusajja oyo gwe tuyita Balamu Balugahale abadde akuli bulungi sinakindi okwagala n'okusula mu muliro ng'akugamba obutavaayo kwogera nsonga zonna era n'ebigambo bibadde otandise okwogera bibadde bitandise okubuuka amatanka bitandise okubeera amatanka linga empale ya Museveni olw'ensonga nti Balamu bamufudde babisiitawo akubibiite osobola obutavaayo kwogera naye nga kikyagenda okukolera kati bwe twogera kankubuli kino kitegeere Balamu okubebisiitinga n'okwogereza obutavaayo kubanga nkimanyi akikola n'omusajja Andrew Mwenda ne Balamu bano bamanyi ki kye bagenda okuzzaako bangambye nti wafunye ekyoja mu miro ne simanyi oba bakyakutuuseeko ensimbi zino zajjidde mu bbaasa eri bubble brown envelope bataddemu omusimbi mungi ne bagukuleetera nejjukira brown bubble envelope eyo ekirungo kyakisinga ogisikuweesa ensimbi bubeera butwa kati mu mwannyinazo oba ssente zewazikute nga Balamu yazireese nze ogwange nkoze nkugambye naye ekyotamanyi kikino ekyasindisizza Balamu okuba ebisiitinga akwogereze oleme kuleekaana nnyo kwogera wepone Andrew Mwenda n'okugyawo media eno esigale ng'efokasinze ku bintu bya diversion kwe kuba nti bakitegedde nti obusungu olina bungi oyagala kwalika naye Museveni ne babbi banne basazeewo bukiiba bagenda kujjawo bagenda kikola batya remember Balamu akuba ebisiitinga y'omu eyali mu lukwo lwa Moze Radio Iso ne semwai bagiwadde ebiragiro v'omwange okulaba nga bafuna engeri yonna gye bakufunamu okujjawo jjukira ensimbi oba wazikutte sijja kubuulira nsi nti wakutte ensimbi kubanga nasembi okumanya nga Balamu wadde bbaasi ya Brown agikuleetera engeri mu ensimbi empya n'enkadde naye ndo zaagezo zikuleeta nga tunafuna information eno kanjira kutegeeza bano jjukira Balamu akuliko ye yali mu lukwe olwatta radio Moze Sekibogo kati yakuliko naye ng'ate akimanyi bulungi nnyo ne Andrew Mwenda mission endala sayiningiddwa nga bagenda kukozesa bakifeesi okujjawo the same way gye bakozesaamu dance ku mapeesa oba n'engeri gye bajjawo Moze Sekibogo nga bagenda kukozesa abasajja bakifeesi abagenda okunoonya wonna wonna oba ku stage oba wonna oba wonna bakulyewo over naye nga bano bagenda kuba kulembeddwamu Iso ne Semwai naye nga olukwe luno oyo babisiitawo kati Balamu alumanyiko bulungi ne Andrew Mwenda balumanyi kuba bakimanyi nti essaawa yonna shiba osobola okwonoona ekintu kino n'okiyiwa ku ttaka kati nkuwagaabwa bwe kiba kisoboka mwana muwala ennyimba z'olredio zifunyemu essente eziwera Museveni ne bwakuwa ssente ne famire nga bakimanyi nti bakwata muhoozi yakwata balina okukimaliriza nga bakugjeewo kino kikwe shiba kalungi Balamu oba yakuwadde ssente oba teyazikuwadde muhoozi akimanyi ekikolwa yakikola era amawulire nga fuluma n'aswala believe me or not mission ze batadde okutta either nga ofulumya eggwanga oba si kyekyo bagenda kutta kuba bakimanyi ne banakuwa ssente n'osirika one day somehow somewhere ojja kuvayo okyasububu okikube ku mmeeza ensi ekwate ku mutwe kati mwannyinaze nkuwagaabwa oli waddemu ofusigala mu Uganda naye oli waddemu ofuluma eggwanga for your safety kubanga bagenda kikola akimanyi nti yakikola era akimanyi nti alina kujja okusirisa information yeyo bw'onoosigalawo information tesobola kusirika ne banateeka mu media ne bakola diversion basindika wa bloga ne bakuvumirira kubanga njera kugaba kakweko ekyokulabirako muganda ngono munda Uganda kale mfakaso kenteekwa nakaloka akantu kano nze sina buzibu na munda Uganda yenna ajja ku social media akola information ye era waddembo gikola era sirwana nammwe ekizibu kyange kya Museveni kubanga ye virus abasigadde mwena ne oli munna Uganda munnanga wazaba mu Uganda oli waddembo kwogera kyoyogera naye akukozesa ensobi ye Museveni so sisobola kulwana ndi gunobono nvuma n'okulota I don't care but my information ebera perfect ate no gituusayo bulungi kati muli baddembo full information ngeje mukyagala mu gifuula kati njala kibategeeza bulungi mwenna abali abavumirira n'okutwala omwana n'omutwala kimwagala omutwala nkimanyi state yabasasudde ne mukimanye nti obulamu bw'omwana buli matega ng'ojjewo kikola kiki bamutuusizaako kati mukyala mwana muwala shiba kalungi nkugamba n'obuwombefu mwana mwannyinaze oba Balamu ssente yazireese oba teyazireese olukola okutta alumanyiiko mission bagitudde mujjo ne bagikkirizganyizaako oveeyo kubanga oli kizibu essaawa n'osobola okuvayo n'obalukanga bomu ensi neekwata ku mutwe kati mama wange nkubuuza nkutegeeza munnange either fuluma eggwanga eryo oba sigalamu ekinaakutuukako nze nja kuba wendi wano basobola okukosa kituta slow killing poison n'oggwerera mpola mpola oba okukukwata kabadiya kuba bajja kikola bakimanyi bulungi nnyo golo zaki birthday zayimiridde golo zaki birthday zayimiridde ekyabadde nseka kubanga basindi weebuuze shiba kuno kuwuli
lwaki gunta ina yakola bidala balamu ne Andrew mu lwaki bakuliko ask yourself lwaki babysitting bambi toyogera lwaki liyogera kino tuyambe tokola bote kubanga bakimanyi mu 7 gwe mmanyi ne family ye ne wagulira ekizibu nenga amanyi ekizibu ekyo kimumanyi ekizibu ekyamala n'akijjawo kati bakuwadde ssente bati bakuwadde ssente zikimmanyi mission yafulumye nze nkwagala nga munda Uganda kubanga music wanyumira ate buli muyimbi mu Uganda mwagala kino kikugambye mwannyinaze it's up to you nze ku information njikuwadde oyo gwoliko yattadanis bali gwoliko gwogundi mu balamba lugahare yattagundu yatta radio moze yali mission yatta BMK wa hotel africana ne information ejiba wona n'abana bangi nnyo kati shiba wesiga balamu akuli ku lusegera gesana muno tuyogera sirika munetu yambi oyo nkubulya kati kino kye mubanyiko yali mu lukolo atta radio moze yali mu lukolo atta BMK kibirige muwanga kibiri gwa hotel africana nayagala nokutira mwole na duka kati mama obo yagala akutemyako yagala wambazi wa landmine wa AK47 wa RPG ebyange mbikugambye munnange ekizibu kasita kiba mu 7 nange ekizibu ayina kimaliriza bumaliriza ye solution ye source bribe just kuba kusiga kazigo nenga akizibu kiba kino bakimanyi nti sana ja kuvayo baluke oswaze ekiwongole kino kiveewo so nkubulidde munnange Andrew Mwenda ne Balamu ne New Vision ne Bukede bagenda kola bistole byabwe ne the fact remains baagala kuzikiza ozikire oleme kwogera so no kyekyo bukiri samme kazo mawuli mbawa mangi nnyo nyonona n'okwonoona alright kanfundikire bwenti Muhoozi Kanyarugaba yalagidde mwenna bannani Banyarwanda who are still serving in forces, more especially those in Semwaya and Iso, who are not willing to move with the current situation, that you are free to leave the forces with immediate effect, because as we speak they don't have any coin or any single money to pay you. So you are free to leave with immediate effect. Fail to do so, you are going to be killed one by one, because they have already brought in some Rwandese from Rwanda to replace you, who are ever complain about salaries. Nchidam. Muhoozi Kanyarugaba, Muhoozi Laga, yalagidde mwenna abasi babadde bakozesa ebbanga lyonna abali maje aga Semwaya ne Iso okuba nti abakomplaininga temusasulwa ng'ate mukomplaininga nga mukimanyi nti mulimu Abanyarwanda abasasulwa mu Iso ne Semwaya nga buli mwezi bafuna ssente mu Bannayuganda nga temufuna ssente. Yalagidde nti mwenna awulira nga akooya atayagala kugumiikiriza mbeera eriwo ya nsimbi binyike mu nsuwa ogenda oba si kyo bajja kunyiga ofe kubanga bo tebalina buzibu nammwe kubanyiga. So mwenna nga okuli mu Iso ne Semwaya weetegereze nnyo ebintu bigenda mu maaso mu kitongole ekyo bagenda kuba replacinga n'Abanyarwanda abazedda nga yenna agenda okuddamu okomplaininga ku nsimbi ogenda kuba onyigibwa ng'envunza oba ekiyenje ojja kutegeera bulungi nnyo. Information ejero bawa etegeeza bwete. Nfunyeko information okuva mu reliable sources zange nezintegeeza ensi nti Honorable Segirinya Muhammadi wepone munne Sewanyena gye bujjako mu bbanga etali ddene nnyo banga basumululwa kino mukijja ku nzi ntegeezeddwako nti okusinziira ku nteekateeka ya USA tutabasira mutano wa Kalisi yaleeta n'abasawo be abakola samples ku bantu bano bamugambye nti ekiseera abantu bate naye ng'ebbanga lyabali okubeera ku nsi ligenda kubeera tono okuggyako bo nga bafulumye ne bagenda bafuna obujjanjabi nga obudde bukyali. Njala tegeeza eggwanga nti bwemulaba nga Segirinya afulumye ne Ssegwanya nebbanga mu bbanga gye bujja katono mumanyi nti bagenda bata naye bwe baba tebeerabiridde mangu nnyo ng'obudde bukyali bandikifuwa nga bakizza munda kubanga babagambye nti abantu bano lwakiri okufiira munda muno babasumulule. Sekitegeeza nti musuubire ebbanga litali lyawala nnyo Honorable Segirinya ne Ssewanya bandibanga bagenda kusumululwa naye ate ekyennaku bayinza okusumululwa ebyogera byabwe ne bikwatibwa nga tebaagala bave wano. So abantu bano embeera yaabwe si nnungi ekituufu naye ng'ate bano Museveni bamuwadde amagezi abantu bano batolwa ensonga nti bandibanga tebagenda kuwangala bbanga ddene naye ng'ate basobola okuwangala singa babafulumye bwera ogenda okufuna obujjanyi naye mujjukire bayinza okukwata ebyogera byabwe ne batafuluma. So mulaba nga bafulumye gye bujjawo katono nnyo oba mu mwezi awo ogw'omusanvu ogw'omunaana nga bafulumye oba n'obutatuuse babafulumya mwandikitegeera nti bano waliwo ekibafulumizza ensonga ya bulamu bwabwe naye nga Museveni akimanyi bulungi nnyo bano bayinza obutawangaala bbanga ddene.
So nze mbakubiriza mwenna abantu bananyini bantu bana abantu bana bafuluma ngambategere bafulumi batwale bafuna obujjaje ngo budde bukyali otherwise bandibanga obulamu bwabwe buli matiga. So no ngamaliriza njala kuzanya amaloboozi gano mugawule bulungi nnyo ngambategeeza abafere bangi nnyo ku social media abali ku social media abali mukubba abantu naye njagala mumpulirize bulungi nnyo mukulu oba MP wa Busiro omukulu Meredith Begasegona naye nga sinagina kansooke nabagambe ettaka linambole balitwala ne mulowooza nsaaga era ntegeddeko nti mu bitundu by'emmoloto olunaku lw'eggulu bakutte abavubuka abasukka 1500 mu bitundu by'emmoloto naye nga waliwo omuze okugenda mu maaso mu Uganda ogw'okukwata abavubuka bali wakati w'emyaka 18 okudda waggulu era ndekyo kino ekifaananyi abaana emmoloto bonna abasinga obungi abavubuka abayodde era ndoza mula n'omusirikale wuli eri bagenda bakwata abavubuka bali myaka 16 kutuuka 18 wepona bagenda bakwata mu Uganda yonna nga ne mu Buganda kigenda mu maaso ndoza ne Buganda ngenda kubalaga video mutegere bulungi nnyo abavubuka mu bitundu by'emmoloto 1500 bonna bakwatiddwa tetumanyi wajja babatwala naye nga abantu bano bali jobless tebalina mirimu ekyennambole ekyo nakibagambidde ddala musooke muleka video kano muganda age kakoze kusinziira ku drone ze mukale bulungi nnyo. Yes, PTA they disturb wewono nambole Lumbuye ababuusa PTA ne babuusa abasajja baabo full combat UPDF military uyatudde n'omuggo mundu asajja nambole bagitutte kuva wansi wano wonna paka waggulu eri lulabe ekikomera kiwanvu tuvugiddewo ddakiika nga 3 abasajja nambole bagitutte nambole gyerabire awo wonna walingawo bantu babasenseewo ekikomero kiraba kyeyongerayo awo wonna bagina kuzimbawo ebintu byabwe laba omwo mwe basula ebibaati ebyo mwe basula ebyuma biri omwo buli kimu simenti biri kimu basula omwo bakampinga omwo nambole gone awo wonna awo wonna paka eri wansi batutewo so gyerabire tunula kikomere ekyo tuvudde eri wansi paka waggulu eno tweyongerayo nno era byonna byonna ttaka lya kabaka nambole yiyo parking nayo egenze ekikomera kyeyongerayo nno nambole yo bagina kugimenya down bagina kugimenya bubo obusajja amatafaali ga bubo bwine emundu amasasi buli kimu tosobola kubabuuza mukola ki yo kanisa yeddako bagina gimenya nayo PTA. Ndoza mujja kakasa information gye tuba wanti ntuufu temusobola gifuna ku TV yonna temusobola gifuna wantu walla wonna yensonga lwaki batukijjanya bibino ku bifaananyi bino dozamira bulungi nnyo egamba gye ega SFC nga gali mu kutwala ettaka ly'ennambole okuteeka ebintu project ezitategereka kyokka parliament temanyi tewali wadde yakyogeddeko naye mbadde nzija ku mutimbagano nkirabyeko ku mawulire aga BBS nga bakiwandiiseeko nga abantu bali mu kkaaba maziga babagenda bamenyera amayumba gaabwe nga tebabasasudde ensimbi naye nga kyekisaawe ky'ennambole n'ettaka erisinga obungi nali bagamba dda nti litwalibwa nga temwagala kutegeera ate nga si wano wokka ebintu bingi bigenda kubanga bitambula mu ggwanga. Ndowooza kambalage ka video nga sinazanya ddoboozi liriyo mufere akembalaga nti ne mu Buganda okukwata abaana ba Buganda batwala ng'abawamba musooke mutegeere nti ekiri mu Buganda kizibu. Owembizi makanika bamujamjuka kaya baba gonzo ikoke ngam akaja munju oyo baba gonzo bamujubentiza bwere yatamika baba kuba musumba musumba bambi musajja wattu baba gonzo kokwawaji omusiramu oyo nabo bakuzanya ebibiri ebintu
Bannange enzo gwange ngokoze sina kyemmanjibwa kati mwenna bannayuganda bali ku social media waliwo mukulu eyeyita Honorable Mildred Lubega Segona owa NUP agenda asuubiza abantu emirimu mu diaspora ddala mu Canada era nga bajjako ensimbi empya n'enkalo n'afeza abantu bangi nanoonya mukulu Mildred Lubega Segona ne njagala mutegeeza ekintu kino yambula nengezaako no postinga naye esaalaba response ye wadde okujja ku page wajja okujja okyogera ku social media mukulu Mildred Lubega Segona omwami lubanga tumumanyi ayonoona ekitiibwa kyo ayonoona erinnya ly'okufera abantu ate nga ffe twezira muntu afera nabagamba nti okufera kuli ku social media kuno mwegendereze n'abantu abayagala okutambula omwami ono abbidde abantu ebbanga ddene nnyo nga yeeyita Lubega Segona akyusa eddoboozi lalifulange erya Lubega Segona lyennyini naye nga musajja mubbi bw'olira omuntu ng'alina eddoboozi bwe kubanga Lubega Segona tagaba voice note Lubega Segona takuba ssimu Lubega Segona tatola bantu bweru takola visa yenna gwe bagenda okubba gwe banaddako okubba saagala ogenda nti saawulidde omufere ono yeeyogeza nga Lubega Segona musajja munyalwanda kubanze kennyini nali mukubiddeko essimu ne mugamba sebangambye twala ebintu bye naga nti je ne mugamba naye mbali njaba kusooka kwogerako naawe ng'omuntu nangamba gwe ne mugamba nze Lumbuye nangamba Lumbuye oba gwe Lumbuye nti essimu mukulu Lubega Segona agirese wano naye bw'anadda nja mutegeeza nti omwagala teyaddamu kuba essimu teyaddamu gikwata n'adduka emisinde naye nga wawulira eddoboozi noza okulaba Lubega Segona nga nesi Lubega Segona katuwuliriza tebaddamu baffera Lubega Segona takuba ssimu talisivinga masimu ate takola visa tasindika bantu Bulaaya omwami ono yeeyogeza ekibuloboozi omunyarwanda n'akikyusakyusa mbu ate Lubega Segona kumbe si ye yewuliriza mukwano yenze munayisiyinza kukozesa namba ya muntu yange emirimu weegiri oba oli interested sisobola kukola nsobi eyo munaye nze ndi public figure munaye emirimu weegiri oba weetaaze ne mukwano gwange ayagala abakozi Canada so bw'oba weetaaze emirimu weegiri oyo si Lubega Segona musajja akyusa eddoboozi n'olowooza nti Musegona yennyini si yeye ono omusajja munyalwanda eyeefuula nti Muganda eyeefuula Lubega Segona si yeye tebakufera Lubega Segona takukola visa talina mirimu gy'afunira abantu mukulembeze w'abantu akulembera abantu namusaba ajja akole clarification simanyi babeera busy naye omusajja yono n'erinnya lyalimalawo kati saalabadde mbafere muntu ono omusajja si Segona Lubega naye ng'apostinga ebintu bingi nnyo eby'ekiyaaye muwulize eddoboozi lino mukwano yenze munayisiyinza kukozesa namba ya muntu yange emirimu weegiri oba oli interested sisobola kukola nsobi eyo munaye nze ndi public figure munaye emirimu weegiri oba weetaaze ne mukwano gwange ayagala abakozi Canada so bw'oba weetaaze emirimu weegiri buli omwami gwe yali atuukiriddeko nga mugaba ebigambo ebyo blocking omusajja oyo bw'aba yali akuggyeko ssente kwata essimu egitwale mu poliisi bagitracking omwami yakwatibwe kubabbya abantu bangi ensimbi empya n'enkadde kityo n'abantu abakozesa erinnya lyange okubba abantu ku social media naddala ku Facebook nga bayita mu messenger z'abantu ne mu inbox si yenze nze si chatting abantu mu inbox za messenger ate sisaba bantu ssente omwami ono akozesa erinnya erya mobile money kuliko Nalule Rose omuntu bwakusindikira message naga nti ye Nalule Rose oba yenze bambi totawaana mufere sikola visa kyekisooka sinonyeza abantu mirimu ate sikola passport nkiddamu chemical ali takola visa tanonya bantu mirimu era talina kyakola ku social media mulimu gwenkola gwakubulya abana Uganda information tebakubba ne baga nti Lumbuye yabadde akola kintu gundi ebyo sibiriimu sinonya mirimu sikola visa sinonyeza abantu visa sina babuloka ba visa ate sisaba ssente ku messenger sigena mu inbox z'abantu omuntu yenna ku chatting mu inbox ng'agamba nti yenze abafere abantu mu linnya lyange n'amanya g'abantu abalamu kitegedde bulungi kubaddamu okufera simanyi Nalule Rose nedda si yenze si chatting abantu mu inbox zebo ku messenger sikuba simu sikubira muntu simu okujja nga yankubidde sikola visa sinoonya mirimu sitwala abantu Bulaaya period omulimu gwa struggle mpaka Museveni ng'avuddeko saagala abantu babadde mbababbe saagala abantu babafere kubeseza mozi jaludda wala nnyo ekyo kyenjagadde obbaga Abannayuganda mwegendereze nnyo abafere bannaye ndowooza mutegedde bulungi nnyo saagala kubalwisa okujjako basiima nobbaga nti mwebale kubeerako mukaba 13 mpeera tusinkana olunaku olulala ku Sande nkandabe kiki enaakola ku Sande naye ng'ekisinga obukulu buli omu ayagale munne ate mwebereremu bino bya bufuzi olw'ensonga nti tulwanyisa abasajja bajja okusaanyawo eggwanga lyaffe abagenda odutwala nga singa tetuvuddeyo kulwerwanako era nsiba mbakubiriza buli muntu tegeka nusu 10 nga lulwo sirwa Kyagulanyi sirwa Pipopo sirwa Nupu lulwo nti ekintu essaawa nawe kigwawo ojja kuba osobola okukozesa okuweereza nga tuli mu struggle eno
eneetera okukomekkerezebwa essaawa yonna mbabuulira buli muntu yenna tegeka ssente wooziri ssente zizo tetuzaagala nti nupu agenda zitwala oba Kyagulanyi oba Lumbuye oba nedda buli 10 lwotereka buli wiiki nabaga mutereke buli 10 lwa wiiki lwa struggle lwakununula ggwanga lyo gwogenda ozikozesa nga weegulira ekyokulya okunywa amazzi na buli kimu kubanga twamaze kitegeera nti bannayuganda baavu nnyo to the extent basobola kubeera kuba kwekalakasa kumala wiiki oba kumala lunaku naye nga ate bwewanga olina ssente zewateeka akabokisi nga ssente zakununula nsi yo beera nazo zitegeke nusu 10 buli wiiki okulusevinga ssente kitono nnyo tubeetaaga amusevinga ssente zino muwulire bulungi nnyo ekigenda okugenda mu maaso baleme bajja ku mulamu mukama bakumi atakumira mpeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.